Njagala ompitire abantu bano wammanga nga n'obukuba butonyerera kyemmanyi nti wamu Uganda enkuba etonya ewamu ekyalimi okutonya. Njagala ompitire ow'ekitiibwa ennyo Paul Ssemwogerere, ono yaliko Katikkiro wa Buganda, mumuŋŋambire muzzukulu w'amaziga akwetaaga. Ow'ekitiibwa Mulanyamuli Ssemwogerere, ow'ekitiibwa Mulanyamuli Ssemwogerere mumugambire mbu yakwetaaga jje wano mutaaginge. Njira mumpitire wano omulangira ate nga y'omu ku bakwasaganya embassy ya Namibia omukulu Joseph Ndawula nkwetaaga ku video no bakuleete kuno. Njira bandeetere kuno omukulu gwe bayita Mathasi Mpuuga Nsamba abeereko de Mpuuga abeereko. Njira bantaagingire kuno mumpite omukulu gwe bayita Kimba Freeman abeere ku video eno. Njira muntaagingire Ssaalongo Gamulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga abeere ku video eno. Njira mumpite wano mukulu Abedi Bwanika abeere ku video eno. Njira mumpite wano mukyala Naggwano omukyala Sara Kagere abeereko kuno. Njira mumpite wano omukyala Agnes Nabaloga ne abeere ku video eno. Njira mumpitire lawyer eyeyita lawyer ng'ate si mwangu John Katenda abeere ku video eno. Njira mumpitire Bawa Sara Kagere kubayita Bale Mugera abeere ku video eno. Njira mumpitire wano mukyala kubayita Maria Kiwanuka. Nanyine Kabozi kubiri Oscar Industries omukyala w'omwami Mohan Kiwanuka omukyala abeereko kuno. Njira mumpitire kuno omukyala gwe bayita Sara Muwonge Nkonge abeere ku video eno. Sara Muwonge Nkonge nkweta ku video eno. Njira mumpitire omukyala Silvia Najjinda abeere ku video eno. Bebo ndowooza basigadde bajja kwegattako bwegassi gamba nga abaseddekezo okuli Yoseriti Bahabulwa mukazi wo mutabani wo ekitongole kya Semwai ekya ISO ne kya Crime Intelligence Unit ekikuladamulira babeereko kuno ku video, then tulyoke tusimbule video nga buli muntu yenna asobodde okutuuka bulungi nnyo wagenda okuwulira video eno. Alright. Olwaleero njagala bawa Kigularugi naye nga sinabawa Kigularugi njagala buli muntu yenna asobola okulikodinga akatambi ka leero mukansalire mukatambuze ku mitimbagano egy'enjawulo nga nenna bugisimufungize. Era nsaba omuntu yenna alina omugguukiriro ku mpologoma ya Buganda gye baagiwaŋŋangusiza, nsaba alikodinga akatambi kano aginnumire kutu mu obubaka buno osanga bunaamukka bulungi nnyo n'awuliriza enkweze ezaali zimwetoolodde ezimutuusizza ne ku njege eno mwali n'abalangira n'abambejja bonna abo bakyavuunisa emitwe mu kiswa ng'enkuyege ezisomba ettaka eritali bbumbe. Kale ndowooza katugende mu Kigularugi. Njala muntaagingire wano ne omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okusabira akabadde kakodyo saba okusaba tuleko na information gye njagala okuwa nga sinagenda wala kulambuka na information njagala otuleko on president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Alright, kasooka Kigularugi then tulyoke tugende mpisewo akalamu kabakamba bange tusimbule video. Video egenda kubeera mu bitundu bibiri. Ngenda sooka nkola ensonga za Mmengo mbulange nga bulijjo, then kano bana batuwadde obudde nga busigaddewo tugende ku general information erimu ekinnonogo ne tusooke ku video eno eya shocking news ne breaking news ey'ombulange Mmengo gye tuba tusooka tukwaza buli omu ogenda kutya era ogenda kutegeera lwaki Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera na biki ebiri mu Uganda. Katugende ku Kigularugi. Mu Kigularugi kyalo njala muntaagingire ba YouTubers mwenna babeere ku video eno kuba njala kuweereza Ekigularugi kino eri ba YouTubers bo kino Ekigularugi kyaba YouTubers bonna era njala mukiwulire era n'abazadde mwenna mukiwulire bulungi nnyo. Mu Kigularugi kyalo njala kiweereza bannayuganda mwenna bannakazadde ng'omanyi olina omwana w'obuwala n'obulenzi nkuwagaabwa wuliriza Ekigularugi kyaleero kiwulirize bulungi nnyo. Ekigularugi kyaleero njala kigenda eri mwenna abali ku mitimbagano abakola okulikodinga obutambi mu video ezitambula ne mbusaasanya ku mitimbagano egy'enjawulo nga munoonya ssente weekizooke naye ng'ate ebikolwa bye mukola n'ebigambo ebyogerwa tebikwatagana na nnono na buwangwa mu Buganda byono na birina ekifaananyi kibi kibisiigira eri eggwanga. Mu Kigularugi kyaleero kigenda kuva mu lugero olugamba nti ow'ebbango bw'otamwemukira wattu teweebikka. Ow'ebbango bw'otamwemukira wattu teweebikka bwe tugenda okujja Ekigularugi kyaleero. Ow'ebbango bw'otamwemukira lwaki teweebikka? Kubanga ye afuba nnyo kubanga olw'okuba nti si mutereevu nga ggwe mu butonde abeera n'ebbango ku mugongo okwo
aba yagala nnyo okwezinga mbulangiti so nga ate gwe olwokuba nti oli muterevu bulungi nnyo ogenda okwezula nti wate osoose muwumukiramu ga nti why bulangiti ng'ogyezinzeemu weekanga empoyo ekufuuye ng'ozimbye ebigere n'amatama. Obaka buno njala bugende mwenna eri abaana abobuwala n'abaana abobulenzi ne ba YouTubers abarecordinga video zino. Obaka buno njala bubatuukeko. Webbanga bw'otamuwumukira teweebikka. Munnange kuva dda ffe Abaganda ne Bannayuganda okwetoola mu bitundu byonna ebya Uganda. Munnange twakuumanga empisa n'ennono z'ebitundu mwe tuva si Baganda bokka. Naye ennaku zino olw'okuba nti eggwanga Yoseeri yali ffula lyakuzannyiramu olw'ebigendererwa bye bonna basiruwaze banywe badankaane yatwale kyayagala. Yensonga lwaki olaba okunywa omwenge si kibi e Kampala okunywa tewali akuvunaana ebbala zikola 24 nti ebikolwa eby'obutemu ebikolwa eby'obwamalaaya ebikolwa eby'obusegu bigenda maaso mu ggwanga nga teri anyega gy'obeera nti tewali ministry yekwasisa mpisa nga ne yaffe mu Buganda ministry ekwatisa empisa simanyi ministry balonda waaki obuwangwa n'ennono tavaayo kwogera ku nsonga zonna ezigenda mu maaso ku mutimbagano olw'ekusibuka kw'empisa okugenda mu maaso naddala mu baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Lwaki njogedde ensonga zino? Yoseeri Tibahabulwa ennaku zino ye agufudde muze okukyusa abantu okubajja ku bintu ebituufu n'abazza ku bintu ebyobuseegu babeere okwo baleme kulowooza ku nsi yaabwe na bigendera lwaki bali mu nsi. Nga bwe mbagambye nti gavumenti eteeka ensimbi n'okubuza abantu nvumirirwa ebikolwa byonna ebigenda mu maaso ku mutimbagano naddala wano mu Buganda waffe. Tuyina ennono zaffe, tuyina ennono obuwangwa naye emitimbagano gino nga gikozesebwa abasajja be tutamanyi nti basasule oba si basasule bagezizzaako nnyo okwonoona embeera y'ennono n'obuwangwa n'enneeyisa y'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala nga bakola ebitajja ku nsa oba ebitajja ku mmere naddala ku mitimbagano egy'enjawulo nga bakola ebintu by'okuwemula okweyambula n'okwogera ebigambo ebitasaana ne weebuuza afubutuka oba atokomoka ebigambo bino ani gw'anaawasa oba ani anaamuwasa. Tusimbudde bwetti mu kiggulano gye. Gwe wenna YouTuber ali eyo nkubuulira era nkuwagaabwa. Tulina abaana abato abalina amasimu, tulina abaana abato abatalina masimu naye nga balina emikwano gye babuulira ebigambo bino. Gwe YouTuber ali eyo akwata obutambi buno n'oteeka abaana abawala abakola emirimu gyabwe gyanneekolera gyange ne mutandika obbalikoodinga nga banyumya agaboozi agatajjansa ku mmere. Engeri gye bakutwalamu obulamu, gye beetundamu, gye bakolamu emirimu gyabwe, nakyo engeri gye bakolamu abasajja, gw'olowooza abaana boozadde kifaananyi ki ky'obasiigira era ki kye bagenda okukola. Ebigambo bino mubyogerera mu nsi etaliimu mirimu nga buli muntu yenna yandiyagadde okubeera obulungi. Okubeera obulungi kitegeeza kunoonya nsimbi mu bubi ne mu bulungi. Gw'olowooza banawulira ebigambo bino nga biri ku mutimbagano bagenda kutwala ki abaagala ensimbi ez'amangu. Gwe naawe olina omwana ozaala naye n'ogenda n'okola interview ng'obuuza omwana omuwala jjukira abaana bano ensi baagivaako wadde mbukwogera ekigambo nga bwakyogera naye gwe ekigambo kyayogedde kigenda kuyamba ky'emiti egijja. Kyekibuuzo kye nkugamba. Abaana ne bajja ne bakutokoboka omugambo ogw'obwemu ogw'obuseegu ku social media ne mbitimba ku mitimbagano nga banneekolera gyange muleta batandika okwogera ebigambo by'obuseegu. Tukivuumirira kuba si nnono si buwanga bwaffe bwa mu Uganda bwa mu Buganda. Ba YouTuber mukomyawo okuleeta banneekolera gyange okutandika obbajjako interview ezisasamaza eziswaza ekitonde ekikyala ekyo mukikomye. Mu ngeri yamba YouTuber mulekeraawo omuze ogw'okukyaza abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi bano nga benyigira mu bikolwa ebya okuvuga empanka oba ebivuga ebitali bya buto ebikolwa ebitali bya butonde wakati w'omulenzi n'omulenzi n'omuwala n'omuwala. Mugufudde mugano okukyazanga okujjako ebyogerwa ku baana abo nga mulinga abalina kye muprotect mulinga nga abalina kye mupromotinga okwonoona generation ne generation z'abaana abali mu Uganda. Tetuganya buli muntu alina eddembe lye naye eddembe lirina kye lituuka ne lyonoona. Ebintu bye musomesa ne muyigiriza na buteemu byogera. Abaana abato abalina amasimu omwana omuto ayagala nnyo okuzuula ekigambo kiboogedde kikola kitya kifaanana kitya awajja naye n'agenda yita mu kikolwa ekyo ng'asinzidde ku bigambo bye mukola ku social media okutandika okwogera ebigambo ebitalina kubeerawo. Tugenze mu maaso.
Minister Obuwanga Nennono Emmengo saako ne minister akwasiza empisa mu Uganda nga nfundikira ekigulalo gibuno obubaka bwomwe. Naye okusingira ddala minister Obuwanga Nennono mu Buganda ssebo w'ekitiibwa amannya go sigamanyi naye kankubuulire. Nazzi kuno mu Buganda wano mu kigulalo gye kyaleero Obuwangwa Nennono mu kufumbiza oba mu kufumba oba mu kufumbirirwa mu Buganda obwedda omwana okuva ku lujja nga ajjiddwako ng'afumbiddwa oba ng'ayanjudde kyabanga kitiibwa ky'amaanyi ekyawewanga famire eyo. Kyovula nti mu Buganda twawasanga nju tetwaberanga mu nkola zaani akalengedde, twawasanga nju okusinziira ku bulombolombo n'ennono n'empisa eziba zeerekeddwa mu famire ezo. Mu bino mwabangamu okwewala obubbi, obufere, obutemu, obusezi, obulogo. N'ennaku zino olw'okuba nti ensi ya mwetooloolo olugulu social media ne internet, tusanga tugenze n'abantu be tuba tufunyeeko mize gyabwe mituufu ebbanga wayita mpawe kaaga obufumbo ne busaanawo nga temumaze obuteekamu ssente. Kati obulombolombo n'ennono obukwatagana mu kwanjula mu Buganda kutyoboleddwa aboogezi b'oku mikolo n'ababeenoonyeza ensimbi. Nazzi kuno okwanjula mu Buganda kwabanga kwa moddiiro, tekwabanga kwa kivulu, wabula ennaku zino okuwanjula kufuuse bivulu. Muno mumuzinira amazina abako, muno abaana b'owola ku muzinira amazina ne mwetiiyula, munaatera kuleeta bamama kutyabula amazina ne bataata bennyini okutaabula amazina. Mutyobodde ekitiibwa kya Buganda, muleeta n'ebitanda ku buko, muleeta n'entebe ku buko, muleeta ebintu bitakwatagana nga muswaza Obuganda. N'abako okukyusiza engoye ku buko, kitegeeza nti ekika kyonna eky'omwana omuwala okikunamidde okiswazizza, kiswaza nnyo bakulu mutuswaza. Kyovula nti obufumbo bwamwe tebukyali mu mikisa. Omuko weyambulira otya ku buko? Omuko otandika otya okuzina amazina ku buko? Ne muleeta abaana ab'obulenzi ne batandika okuzina amazina, simanyi kano gakima dansi, simanyi funduukulu dansi mu busuuti ya Buganda, mu muteganswera gwa Buganda, ne mutandika okukuba sama, amagulu gabalinga emitego gy'enkwale ne muswaza engoye z'ekitiibwa kya Buganda. Minisita Obuwangwa Nennono Emmengo simanyi ekitiibwa na mu lulimi gwe gw'okola Mmengo. Edda okukyala n'okwanjula tekwabanga kwa kidaala, tekwabanga kwa lukale. Famire y'omukyaze ne famire y'omunju zaaleetanga abantu ab'ensonga ne batuula mu ddiiro ne boogera ensonga zaabwe ne bakkaanya, era ne wabaawo okuwanyisiganya emikono. Olwo omuwala ne bamuwa emutongole ng'amaze okukola ki? Amaze okwanjulwa, era emikono gyaggweranga ki? Mu ddiiro. Ennaku zino okwanjula mukufudde shobbi oba mukufudde bivulu. Ennyambala efudde, enneeyisa efudde, obulombolombo n'ennono bufudde, engoye zaffe ez'ennono ez'ekitiibwa muzifudde za kuzannyiramu mizannyo na kuziniramu jangu okwekule. Munaatera kujja bwerere ku buko ng'ate kyonna kikola Museveni okulaba nti musaanyaawo obulombolombo n'ennono ez'Obuganda. Sigenda kulwawo nnyo, ekigulalo nkifundikidde. Minisita Obuwangwa Nennono batasobola kuvaayo kwogera ku nsonga zino nga n'abategeka ebivulu bali mu mmenga awo, abategeka emikolo gy'okwanjula bali mu mmenga awo, n'aboogezi ng'aga amazina ge bazina gakakima dansi, simanyi funduukulu, simanyi ani, mugale sigagende mu maaso. Obuganda bugenda sigalawa, era ani agenda okuwasa, ani gwe bagenda okuwasa. Kigulalo gye kiwedde. Katandike video yatuleese. Kansooke mpisewo akalamu kabakama bange, then tusimbule video. Alright. Gwe wenna ayagala okugenda mu ggwanga lya Canada okwetaba mu semina eno gyeri ekyaliyo kuwandiisa kukyagenda mu maaso. The third annual gender-based violence, which will take place on 29th of November 2024 and it will end on 1st December 2024. The agenda is gender-based violence and intersectionality. It will take place on Ontario Airport Marriott Hotel, 901 Dixon Road, Toronto, on M9W1J5. For more information, please contact the organizer over Tukija Omote City, Somcha Droni Kajumba, Kusumi Eyomongaro, eri +1 647 929 0340. Ngoyagala okumanya ebisingawo ku semina eno ejja Tukija Omote City, Somcha Droni Kajumba ku ssimu eno, akasalaba emu mukaaga 4729 3040 ojja kumanya ebisingawo ku semina eno oba ku
conference eno egenda kubeera mu ggwanga lya Canada, then tuba tumaliriza tuba tusimbudde kansoke mpisa obubaka buno. President w'enkansubi nti oli bulungi buno obubaka babukuwe. Abakulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli manyi nti bw'oveeyo ogenda kuddamu okutambula. Njala kutegeeza olwaleero mukulu Damulya Christopher, mukulu James Birungi n'omukulu wa Ssemwai Saakune Museveni ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba bamaze okukkiriziganya ne kampuni zonna ezisuula ennyonyi Entebbe okuba nti ennyonyi yajja ogenda okubuukinga n'olyako ekintu eyinza okuba nga y'enkomerero yo. Abamu yinza oga nti ennyonyi ziri so professional they can't do that. Remember n'omugenzi Nyakirima yafiira ku nnyonyi oluvannyuma lw'okulya ebintu ebitakwatagana na bulamu bwe. So tobuusabuusanga information. So mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu nkutegeeza nti ve wakanga omaze okulya oba otuuse gy'olanga ogenda kulinnya ennyonyi, tuuka mu restaurant yonna olya emmere nga tewokosezza bintu bya ku nnyonyi. Gamba nga obutawulo obwokyo obwo bwe bayinza okukuwa, gamba nga ettawulo ez'okwebikka zeegendereze nnyo, ebyokulya n'ebyokunywa n'ente bw'oba otudde weegendereze nnyo, perfume bagoba oba kyonna kintu kye bakuwa mu nnyonyi kyegendereze nnyo olw'ensonga nti okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Okusinziira ku information gyenfunye omanye ekizibu kye tulina ffe bakaddugala tunyoma nnyo information. Ne sisitiimu y'omusajja Omumerika egamba kuŋŋaanya information yonna ne wabanga muzibe yagireese, otuule wansi onoonyeemu ekituufu ne bwe kiba kimu kyonna tugenda kikozesa okusinziira ku kye tuba twagala. Oyo gwe bayita Omumerika. Omumerika agamba kuŋŋaanya kasasiro yenna, bagiyita na garbage of all information, but make sure at least you get the rightful information in that garbage. Kati ffe tujja ntwogera ebiseera munyooma naye ebiseera bigenda okukomekkereza nga bye twayogedde bwebiri. Kati ekyo nkigambye era nkyogedde omukulembeze oba nakyo batakiwulidde, nze ogwe ngukoze radio wekubikira togisamba mugere awo tuvudde okatandise video eyatuleese olwaleero. Okusookera ddala njala mwenna Abaganda gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ngera omugenda mu maaso n'okuwandika amabaluwa nga bwe nabagambye. Njala sooka kukola disclaimer, nsooke nziggyewo ekintu kino. Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulisi Mwogerere Katikkiro yawummula amannya gayinza lumbuye. Taata mbadde nkuwa ekitiibwa era nga nkutwanga omuntu omukulu mu Uganda era nga sikola nko profile yonna, naye simanyi yakutanudde kuyisa ddoboozi eryagambye nti wayogeddeko n'omutanda era ali bulungi ne balisaasanya ku leediyo y'Amayiga n'emikutu emirala. Njala tegeeza Abaganda information eyo nfu. Bali mu kunoonya butwe bazikiza oluyiro luli ku social media olubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna. Y'ensonga lwaki baakozesezza Mulwanya Mulisi Mwogerere okwogera ebitakwatagana ng'empale za Museveni. Oweekitiibwa Mulwanya Mulisi y'omu ku basajja abaatandika okugenda okulwana e Mozambique era babatraininga ne Museveni. Saagala genda nnyo into details kubanga saagala kutandika, wabula nkugambye nga bwe weesonyiwa ensonga za Buganda nga ozizeeyo ddamula, sooka ozeesonyiwamu ku nsonga ffe nga tubanja gwedde ebbali tujja kuyita. Njala tegeeza mwana Baganda obubaka bwe mwafunye bwonna bufu bwefufulu. Tetwategeera babadde bamuwadde enkangaali bantabaaza bakadde okujja ofunye obubaka bufu temugeze ne mubutwala. Tukooye abaana ba Buganda otufuula embuzi, tukooye abaana ba Buganda otufuula endiga, tukooye bannayuganda otufuula endiga tutya. Mwe basajja mmwe bazzukulu wa Buganda mbafudde endiga ze mukwata ku makya n'embuzi ne muzitwala okulya ne muzikima akawungeezi abamu muzeerabirayo mutya. Nazzi kuno ng'abavubuka tetuwakanya bigambo biva mu basajja bakulu. Nazzi kuno nga tetuwakanya ensonga zonna ziva mu bantu batukulembera. Zezo embuzi bakwata batwala ku muddo ne zirya ne bazikima olw'eggulo. Naye embuzi zaatuuka ekiseera ne zigamba bana batuleetanga ku makya nga wakyaliyo n'omusulo ne batusiba ku nkondo
ne bagenda ne batukima olweggulu wajje baba balaze olunaku lwonna ffe ne batuleka ku nkondo. Ezimu ku ndiga n'embuzi zeesumula ku nkondo ezo zigende zigoberere zire bakama baazo gye bakola ki gye bagenda okuva oluvannyuma oluzireka ku nkondo. Embuzi zigenda otutuuka okulaba bakama baazo bali waka bali mu kulya nkoko bali mu kwepiica banywa mwenge bakola buli ekibasanyusa nga zo bazireka ku muddo bazikima waggulu olumu bazirekayo. Kati bannange embuzi n'endiga ezimu zaako zitegeeza embuzi zinazo nti bane mumanyi nti twafa dda. Batukeeza ku matiritiri oba ku maliri ne batusiba eno ku nkondo baba batusibye ku nkondo ne bagenda ne batandika okweyagala olumu batuleka ne ku ttaka kuno ensolo ne zitulirayo. Kati embuzi n'endiga ezaatemyako zinnaazo nti bana batusiba ne batuleka wano si bannaffe. Y'ensonga lwaki naffe twasumuluka ku muguwa tetukyasobola kukkiriza buli muntu kuvaayo kwogera oba oyina envi oba toyina nvi oba oli mukulembeze oba tuli mukulembeze kati twetegerera. Ayina amatu ng'amanyi Oluganda ebigambo bye njogedde ow'ekitiibwa mulwanya muli simwogerere obitegedde bulungi nnyo. Tetwagala kuddamu tutegeerera kubanga gw'omu ku banywanyi abaatendekwa ne Museveni e Mozambique. Ompulidde bulungi nnyo twagala Ssaabasajja Kabaka. Eddoboozi eryayise lyonna bw'alikoze n'akagenderere nkugamba wayokyezza. Kenziramu n'empulira ensonga zonna ng'oyogera ku bintu bya Ssaabasajja Kabaka nga tolina puruufu oba nga togenze gy'ali nze naawe ate omumanyi ekyo nkigambye. Gwe nkuvuddeko sigenda kukulwako. Kati kansubire nti Sarah Kagere, Agnes Nabalogo, Bale Mugera, David Wasajja Amonti n'abalala mwenna mutuuse ne Saloga Mulengejja tusumule information video mbutongole etandike. Nenna abagereka ndowooza naawe otuuse tutandike bulungi n'omuntu omulala kansoke mubategeeze na wano. Omukulu gwe mwalaba mu kifaananyi nga ayambadde anekanekanye ne Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kigatto ky'abapakasi ekya Niigiina. Omukulu bagamba nti ye Joseph Ndawula naye mulangira naye mukozi waayo Seriti Bahabulwa lutabayisula mutabani wa Kale ekyenserero zizide nsanga bisibe. Mukulu Joseph Ndawula buno obubaka bugende gy'oli nakubya omulango gutakungula nenkubiriza Abaganda bonna mu kagero mu njogera gye njogedde wali nga ntegeezebwa ekitiibwa mulwanya muli Ssemwogerere nti embuzi zaava ku nkondo. Nentegeeza Abaganda okuwandiika amabaluwa okwetola ensi yonna bannyabo ne basse omwe bali kuwandiika amabaluwa mwe bali mugende mu maaso. Nentegeeza Abaganda bagende ku embasi za Namibia zonna okwetola ensi yonna. Abaganda kye batandise okukola wabula omukulu ono kye yakoze yatandise okukubira embasi zonna n'abantu bannayuganda basinga bane temukola kintu ekyo mujja tuswaza simeka baka gyali. Mukulu Joseph Ndawula nakugamba saagala onzije kabanzi saagala kuzza South Africa kutuusa woli kubanga lebenze n'okugoba ne ku bwambasada ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka sirika era toddamu kuba simu wadde okubuzaabuza abantu. Buli Munnayuganda yenna n'Omuganda yenna olina right okudemonstratinga ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Mukulu Ndawula Joseph yalabika mu kifaananyi wali Ssaabasajja Kabaka alekera okuba amasimu n'okubuzaabuza Abaganda abagezaako okwetooloola ensi yonna okubanja Ssaabasajja Kabaka. Abatusedde Namibia ekyokukola mu bali balire ddala, abali South Africa beekuŋŋaanya mu bali balire ddala, abagenda okwekalakasa mu bali balire ddala. Buli demonstration yonna egenda okubeera mugende mu maaso tebambuzi yonna eri ku kikondo ebabuzaabuza simanyi wakitiibwa simanyi mulangira. Twakooye tukooyedde ddala tetwagala kumanya. Awo nawo nvudde ondooza Ndawula owulidde. Twagala Kabaka ebisigadde tetwagala kumanya simanyi oli mulangira wa Kumeka oba oli wa Ngoma. We don't want to know. The only thing we need is His Majesty Kabaka of Buganda. Period. Ebisigadde tetwagala kumanya. Awo tuvuddewo. Buno baka njala bugende eri UK chapter eya NOP ekulwa Mukulu Kato n'abalala. Nfunya information nga Mukulu Kato ne NOP chapter ewongereza muzibiikiriza abazaana basajja ba Kabaka baagala okwekalakaasa okubanja Ssaabasajja Kabaka. Mukalya ddakaddadda njala bategeeza watali Buganda n'ebyobufuzi mulimu tebiriiwo. Kabaka watali ebyobufuzi tebiriiwo. Kati gwagamba togenda kuteeka demonstration
please leka basobola kugenda if you're not responsible, let the responsible people take action. Abantu bazina bagamba twagala kuteeka kwekalakasa mugende mutusabire ne mugate bibakwatako simu bichi era n'abadde bazze okwekalakasa ku Uganda House bagezezzaako okuleeta ensonga za Kabaka ne mbakuba ku mutwe mukulu kato n'akabinja kamwe akali Bungereza nzome sina gwentya mukulu kato n'okuchaputa ebungereza sina gwentya mwenna mbagamba enkwe mulekerawo enkwe abasajja ba Kabaka baagala okwekalakasa ebungereza mbate musobola basabira pameti bagenda kwesabira pameti nategezeddwa ko mwabatisiza bagidde mu suuti abazze okwekalakasa bagera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mbalemesa mwa abasajja n'abakazi abali Bungereza mu kanupu chaputa bamwe muri banyampi amanya ge bampita lumbi ate sitisibwa akimanyi nti na information ekwata ngoli wa nupu oli Bungereza mu nupu chaputa njabaya tukoye enkwe oli Bungereza ozambo nina amatake Buganda olina passport ya Bungereza baba jako dda buli kimutte mutekedwa kufuna ebintu bye tulwande Kabaka aberewo to protect your properties in Uganda muri mukusinika binnyo oli Bungereza mukwandi Bungereza nakatabo you don't own anything singa Kabaka avaawo mbagambe ekigambo kino muleke kuzanyira ku bulamu bw'abantu bwe mbanga muloza temuli byabufuzi nga Ssaabasajja Kabaka agenda kufa mulozere mugenda kubira nebi kati mbabuulira nane kira kanchi bagamba ndukengere ku information entufu muchimanyi waliwo enteekateeka ekomyawo kye tuyita concentration camps in Buganda nga bagenda okujja Omuganda Entebbe mukono wa Kiso ne Kampala babateeke mu concentration camp bayingiza Abanyarwanda bayingira buli ku Monday ku Friday mpaka ku Lwakutaano mugenda kubira wammwe temukimanyi kubanga temwagala kumanya kati gwe nupu chaputa ye Bungereza n'abagikulira mmwe basajja mmwe n'abakazi mbategeezezza mulekera okwebuzabuza nga bafuka banaaba gwe omuntu yenna ng'oli Muganda genda weesabire olukusa tolinda basajja abamu nkwezenge nkiddamu nkwezenge namwe mbavuddeko kubanze tewali ansasula wano bintu mbikola nganze omuntu kule ggwanga lyange kati mbategeezezza ate mujja tegeera awo tuvudde kati jala tandika video eno mpolampola owomuntu omunafu ng'olina 0.05 GB RAM video soko gyesonyi ojja kuddedda soko gyesonyiwe kati tutandike video olw'ennaku z'omwezi 19 ezakkoka ku mwezi ogwokutaano omwaka 2024 essaawa ziri 2:33 obudde budduka njala tandike bwe tuti Ssaabasajja Kabaka nga bwe twabaga buli kimu bwe kiri yawambibwa n'afulumizibwa eggwanga Uganda n'atwalibwa mu ggwanga lya Namibia mayiga kennyini kyeyakonfaminze buli omu yakitegedde ndowooza tewakyali kubuuza kulala kuba etyo tujja kgendayo nnyo mulina bimutamanyi byebiriwa kandi baviire ku ntono buli omu ategere omunaaviira wano nga mutegedde mwenna abatamanyi ebyafaayo bye tusoma njala bategeeza nti Omungereza Magulu Meeru y'omu ku basibye empingo abaddugavu ku magulu gaabwe n'obulamu bwabwe nakati akyakikoze era Omungereza y'omu ku bantu abatayagaliza Buganda ne Uganda emirembe kwe kwemezaawo Museveni wetwogerera essaawa zino nti Bassekabaka bonna abaasembayo kuli Sir Edward Muteesa ne Chwa ne Mwanga olw'abasanya olwava Bungereza era na luno olusanya omuzukulu waabwe luva Bungereza ndowooza mukitegedde bulungi nnyo kati saagala muntu yenna babuzeebuze njala tutandike bulungi nnyo information bulungi nnyo mwategedde bwe nabagambye wiiki eri eminyonyi gitufundikira nti abadde akulira eyali nkiddamu njagala tereza ekigambo kino eyali bwe ŋŋamba eyali kitegeeza nti yaliko kikadde so si abadde omanye ebigambo bino byanjawulo eyali yaliko so si abadde akulira eyali akulira security ya Kabaka mwamutegedde yadduse n'agenda mu ggwanga lya America naye ng'agenda kuyingirako e Canada omukolo bategeeza nti y'omu mayiga gwe yali akozesa okubega Ssaabasajja Kabaka omubbako ebiwandiiko bye n'ensimbi ze yadduse naye wabaddewo okubagana empewo wakati wa gavumenti
ne Mayiga Emengo nga buli omwabuzabuza banda Uganda n'ekyo mwakitegedde nti ekiri atabala kikira nasigadde waka ebintu bijja kuvaayo ensonga za Uganda ziringa nsonga za bufumbo ekyama mu kitaba biri mbuliri ne waite banga tono nnyo ne neiba nasemba ku nkusiru ne avaayo nakuga nti endulu twazintu tasobola kutaasa kati fe basobola okutaasa endulu zino tuzibagamba mwazitegedde ndi Kabaka yali yamugoba dda okukulira security team ye Mayiga n'amulemezaawo nga bakikola kati bano saagala tukiremereko nti yagenzi yakoze eki njala mu kitwale ng'okukyusa amawulire diversion kubanga omuntu alina obuyinza ku musirikale ni UPDF baga nti yabuze era tumunoonya Mayiga n'oga nti gwe yazze n'akusiwula era n'akuwalira mufuna scholarship gwe toyina buyinza nga civilian kuwa orders musirikale kufuluma ggwanga tukibale nti diversion nenga yakoze eki yafulumye ekyo no tukifuddeko nenga yemu kuba tormentors oba abadde batulugunya Ssaabasajja Kabaka buli nsonga yonna esoboka mu bulamu bwe ekyo mukitegedde era ne mbategeeza n'omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka eyali omuwandiisi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama naye Kabaka yali yamugoba naye bwe bafuluma Mayiga nga mutadde ku kifuba baamala ne badda ttiimu Mayiga bw'ajja okwogera ku lukuŋŋaana oba meeting ya Ssebyembulange Mengo bwe baavaawo olw'eggulo basinkana ebitongole by'okwenda mu kibangirizi kya Sheraton era oyo mukulu yajjira motoka ya UC ne bamuvuga mutwa ku kisaawe ente bamuwa obukadde 480 n'agenda mu ggwanga lya Canada okufuna ku mpeke oba eddagala erimu erisobola okukendeeza ku misinde Ssaabasajja Kabaka kw'adda alina okufiira era omwami ono yakomyewo ennaku 3 kati ennaku 3 ku nnyo emabega yakomyewo oluvannyuma lw'okubeera mu Canada okusinkana omu ku abasawo abayina kye tuyita antidote ezikendeeza oba ezijjawo ddala obutwa omukulu ono yatsindikibwa Ssemwaye ku biragiro bya Museveni agende akikole era y'omu ku kabinja k'abantu 5 abasuubira okusindikibwa Mayiga ogenda e Namibia oba ewantu wano gye baba bakukudde Ssaabasajja Kabaka bamuwe eddagala lino erisobola okukendeeza ku sipiidi Ssaabasajja Kabaka wakola ki kwagenda ofiira olw'ensonga nti enteekateeka yaabwe yonna ng'ekulembera Charles Peter Mayiga John Katende, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Bale Mugera, David Wasajja n'abalala bo okusinzira ku bitabo n'empapula ezawandiikibwa ziri mu Ssemwaye mujjukire mbajjukiza Mayiga yagamba ng'awandiikira birungi ne Museveni nti ye okuva Mengo lwakiri Ssaabasajja Kabaka avaawo kubanga alina bingi ebyokkola atadde investment ze mu Bulange Mengo tasobola kuvaawo era n'agamba nti takkiriza Ssaabasajja kulaba ku mazaalibwa ge ga myaka 7 era afa buli kimu ne bakikola yagezaako okwapiringa tumutaddeko pressure bali bansinge bwe nabagamba no tekikyasoboka kati mu biwandiiko ebyasembayo kusindikibwa Mayiga bali batadde mu ennaku z'omwezi 28 Ssaabasajja Kabaka tasobola kulaba ku njuba yensi ennaku z'omwezi 28 omwezi gw'okutaano Ssaabasajja Kabaka lwadde okukisa omukono muki mu ngabo ne tujja tutandika okuteeka pressure kati bano bali mu paniki boogera kino boogera kiri boogera kino boogera kiri boogera kino boogera kiri kyofuna nti emikolo giri mukolo after mukolo ogezaako okukwata amawulire n'okubuzaabuza abantu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ezigenda mu maaso nze mukitegedde 28 yali nsalesale lwe balina Ssaabasajja Kabaka lwe yalina okukola ki lwe yalina okufa bo bakole ebyabwe awo ndoza mutegedde obulungi kati wano kantegeeza Abaganda ensonga enkulu ettisa Ssaabasajja Kabaka ziri ensonga si nnene nnyo kazi bawulira olwaleero ensonga esooka Ssaabasajja Kabaka nabagamba nti ebyafaayo bisoma nti ye si yayita Museveni yayita Kabaka olw'ensonga nti abantu bangi ebiwa byabayekera byali bangi mu nsiko nga mulimu ne Baganda ne Abaganda okuli omugenzi Andrew Tankome Kayiira teyafuna mugguukiro eri Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga enkwezengezi yatumanga tezasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka wabula Museveni n'akabinja kakaabe eyita Abaganda Abanyarwanda olw'okuba nti baali bakola mu gavumenti baafunwa mangu omugguukiro ku Ssaabasajja Kabaka e Bungereza era ne bamusuubiza ebintu ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongo n'okuzza Obwakabaka ng'alina n'obuyinza okusolooza emisolo Ssaabasajja Kabaka ne bamukola ki ne bamupoteza oba ne bamulimbalimba n'akkiriza okwegatta ku ki
ku lutalo olwo kwe kuva Bungereza najja naye nga omuntu gwe yandibadde supporting omutuufu yali Andrew Takome Kayiira ne Andrew Takome Kayiira Abaganda mbamu blocking okufuna access ku kabaka nzo mutegedde kati bwajja okwegatta ne yegatta ku Museveni ne balwana biki wale batuuka okutandika okuteeka ebintu mu nkola Museveni n'atandika okwefuula n'atandika okujja Abaganda bonna bwanga agenda abajjawo ne mu ndagaano ezaakolebwa eggulu jjukira ku bantu abatabakkiriza obwakabaka kuddawo mwalimu n'Abaganda bennyini babidandisali baalimu n'abana bangi nnyo n'abaleeta okukuliza omubusi bakabaka baali Baganda namwe bamanyi bulungi nnyo ba John Katende ba Charles Peter Mayiga baani bonna nekiza Besigye kennyini yalimu n'abala bangi nnyo abaali bakkiriza Buganda kuddawo kati Ssaabasajja Kabaka n'asindika abantu bagende bamuteeseze era bonna bagenda okuteesa ajja kuba abikkiriza bateesa kubutya kubagenda ssanya Buganda mu ngeri y'ekimpooze kyovula Ssaabasajja Kabaka wamala okutikkibwa bwamala okuli bwamala okuzibwa ku Namuno 1993 mu 1994 Museveni yali okuzzaayo olubiri lwa Mwanga eri Obuganda bulukozese Museveni kwe yasinzira ku mukolo n'agamba nti Obote yakola ensobi nti ye okulumba olubiri lwa Muteesa n'akukozesa emundu nti ye Obote yayina kukola ekintu kimu nti Obote yayina okukozesa Abaganda bennyini okusuula Obuganda Museveni kyali mu kukola kyennyini Abaganda basuula Buganda be baluwa kuno kwe kuli Abaganda lingi bwe mbagamba ekigamba Abaganda lingi kiba kitegeeza nti oyo Muganda wa lujjulungu si Muganda wa ddala ekigambo nzina kitaddewo Baganda lingi kiba kitegeeza nti balingalinga bwe batyo balingalinga si Baganda batuufu kati bagamba nti Baganda lingi beebo njagala onzirire ku basajja abaali mu kukyusa ssemateeka mu CA Abaganda abaali bakkiriza Obwakabaka buddewo baali batono nnyo ate nga bayita Baganda kati mumaze omukitegeera na bano bonna enkwezi nga bazirimu mu nkola y'emu Ssaabasajja Kabaka aziye yemulugunya ku ebikolwa mu Buganda okutta okuwamba okutwala amataka nga ne statement gyesembayo okukola abaana abattibwa abatali Baganda Abaganda bakuba amasasi mu kwekalakasa nga bakutulwa Kyagulanyi Ssentamu mu Kampala n'okwetoola ebitundu by'eggwanga byonna Mayiga kyatayogerangako ate yakola nkwezenge zisanyewo Ssaabasajja Kabaka kati nga mbaga nti mu biseera ebivuddeko tubadde tukkiriza nnyo abakulu bakinvinvi nga tulowooza nti obukadde magezi nenze nabagamba nti obukadde magezi nga n'embuto wali ogalina bw'obanga mu buto wali mu ssiru automatically ne mu bukadde ogenda kubeera mu busiru kubanga mu bukulu oba olina ebizibu bingi tosobola kulowooza nga mu buto kati bukadde magezi nga n'embuto wali ogalina ekituufu nti abakadde be tulina ennaku zino bonna bayiika Windows basiru ate si kyetonda tugenze mu maaso mu nsonga ezo batandika ate bwe kyavaako okugana Ssaabasajja Kabaka okugendeka batandika omwekengera nti alina amaanyi mangi nnyo kyobula nti waliwo akatambi aga nti tusobola kubeera na gavumenti bbiri mu Uganda ng'oyo Museveni atandise okulaba nti Kabaka kifuuse kizibu ng'ate Museveni ayise Windows agenda kulekawo mutabani we nga tasobola kompitinga na force ya Kabaka mu Buganda kuba Kabaka abantu bonna bamuwuliramu nabaga tulina omujjawo ne mbajjukiza nti baali bataddewo tageti z'abantu basatu okuli omugenzi kati Waswa omugenzi Waswa erinnya ligenze mumanyi Waswa munnamagye video njida wano nga kuliko Kabaka ne Kyagulanyi ye Waswa bamutta dda kuliko Ssaabasajja Kabaka ali mutakeese taasulewo Kyagulanyi Ssentamu bamubala enkya n'eggulo kati ensonga zino nga bwe ziraga one ekisooka okutisa Ssaabasajja Kabaka one takkiriziganya na nfuga ya Museveni ekisookera ddala ekyokubiri takkiriziganya na kuggyako ttaka bantu nakubagoba ku mataka gaabwe ekyokusatu takkiriza bufuzi bwa nsikirano bwa nabyabufuzi takikkiriza ekyokusatu ye akkiririza mu kintu kye bayita okuwa omukisa buli muntu yenna gy'avudde okuba nti yeyagalira mu ggwanga Uganda Museveni kyatakkiriza nti ye ayagala eggwanga aliwambe Abanyarwanda balitwale kati awava okulya n'okukomba essowaani Museveni yajja asiga abantu be mu Mengo mpolampola omuli ba Charles Peter Mayiga n'okutuuka kati akoze amawano kati bemba mwagala okumanya nti bye twogera byonna bituufu manyinze saagala kulekaana nammwe n'olunaku n'olumu omugenzi ye Waswa Kasirye Gwanga
bamuwamba ne bamutwala embuya gye byaggwekoereza nga musajja wattu naye bamusse kati butubuga nti Ssaabasajja Kabaka muwambe nga bambawoza busi muwambe katutandike ne Waswa then tugende ku information endala ono ye Waswa nga nago mmanyi bulungi nze njagala mbuulire wajja olaga amasaso geetagisa ki abasirikale obagoba kati you're moving around at midnight for what? Why are you moving around that late at night? What are you solving? You're not a doctor. Who are you to tell me how to move? I'm a concerned citizen worrying you're going to get the whole nation sick. Everyone is under quarantine, but for you, you're moving around for idle, nothing to do better than move around. Afande Danstan Usuro. Yeah. Yeah, Afande. Sinaji Angola, they have trained me here in military camp. Mbuya military. Barracks. Yeah, military. Mtawana chafanda ati. Navama je. Katimbandi yao. Nga bansindikidde military police nembabuuza bano bakica kyetaagisa okukuma ne bagamba munkuuma kinde nekuuma tebagaana kati kana akantu bwe kayingidde nga abamilitary batambula butambuzi mu byalo bagenda kukwana bakazi b'abantu nenda abantu bagenda kuleeta bulwadde nembapakira nembazzaayo ne bagaana ne bagamba nti n'okubeera n'omu ne bagamba nti gwe mulese yakwana n'omukazi ku kyalo batambula bajja kunzita nze sibeetaaga kati simanyira kumanya kati bakunanye ekyana nze wali omutano wena mujja mu Amerika ajabe chief bodyguard wa nemugulire mundu nemuta mu authority n'aziyingiza yatuukawo n'akwatagana n'emikwano bwe basomanga nabo mu Aga Khan n'afuuka ekirala ayina emundu atambula nazo mu bba ndi mwana wa General Kasirye Gwanga ngamatokosa linnya lyange kati olwaleero nensalawo okugenda omuggyako emundu ezo sebo bwentuuse eyo gyabeereyo Afande nemugaleeta emundu ezo n'afuuka ekyambika n'atabuka nempita military police ne bajja ne baŋŋa nti jangu simanyi Jakosi ayagala kwogera naawe kati nzize wano kati baŋŋaanye okufuluma naye mbabuuza nze siri w'amagye nagavaamu lwaki mwaweereza military police nga temumbuulidde nga banjagaza ki kati akawuka kazze nze nfe toleka kubona bantu bangi saagalira ddala n'embwa yange wonna ekisoo kyange ne mundu ne bakanyugidde zonna saagala kumanya Afande oli mbuya wano mbuya oli mbuya Kashinge Kasirye Gwanga gamusibidde mbuya ensonga bagyogere kale Afande baali n'akuwuliza webale nnyo kusulwa njogera n'Afande Kasirye Gwanga kanyuga ku mitima Kasirye Gwanga bwe yakubira omusajja oyo yali ku CBS n'amuga kasuka ku mitimbagano embaata yane teyasirika Kasirye Gwanga teyavaayo gye baamuttira mulambo gwe ne bagusuula mu acidi ne famire bajuwa muteteme ne guziika era kati gwe yarakumanya tebaze Kasirye Gwanga genda bagenda yara kuzikula mu waze Kasirye Gwanga bwe bada bakokkiriza kati awutuvudde njagadde balaga mu abawaka tebasobola kuwamba muntu na kumutta kati mutegedde bulungi kati akabinja akagala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka keddiza obuyinza mwe muli bano wammanga eno grupu yakola dda ebipapula kye tuyita paperwork ne network okusanyawo Ssaabasajja Kabaka n'okutekinga over all powers baka controlling
eno group ekulirwa Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Sano Gamulengeja ekulibwa David Wasajja Apuli omukyala Agnes Nabaloga Sara Kagere Daudi Mpanga Wagwansibirwa Bale Mugera John Katende n'abalala bebakulira akabinja kano. Abantu bano bagamba nti kabaka bw'amala okufa bagenda kuteekako Richard Semakokyo ng'ekiguumaaza ng'enteefuuwa mu kyoto naye ng'ekikulu bamanyi nti bajja tuuka ekiseera mpawe kaaga Richard Semakokyo bamulyewo bazzeeko David Wasajja Apoli omutoolo nga bo bamaze okukola mu kino baagala obuvuyo bakoze Mmengo n'okubba ettaka Ssaabasajja Kabaka bamaze okufa teri kintu kyonna kigenda kuddamu kubabuuzibwa olw'ensonga nti ajja kuba omufu tawoza nabalamu bano abakoze fujjo. Kati bano abasajja baddidde buli kimu kyonna ne bakyeza era owuliriza wano wogenda okutiira ensi lwaki Ssaabasajja Kabaka baagala mutta. Which ewedde navaayo n'endabula Mama Nabagereka ebyange mbyogera kate ng'omusezi akole Siyani ng'oggyeko ekitiibwa ky'ofuna mu bantu ebisigadde twenkana ng'abantu ba bulijjo. Naye bw'ofiirwa ekitiibwa kyo kitegeeza nti buli kimu okifiiriddwa. Mumpulidde bulungi nnyo. We twogerera essaawa zino enteekateeka ya Museveni ne banne eri bw'eti. Ssaabasajja Kabaka Roland Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nyondo bajjajjawo bakingirize na gy'oli. Mwalabye Maama Sylvia Najinda Luswata ng'akola programu eno wammanga ebyange embeera n'obujulizi. Naye mu bantu bamugenda okulaawo muno mulimu omukyala Sara Nkonge Muwonge. Ono ye mukyala eyava mu DP n'ayingira NRM. Ye mukyala atwala amasomero ga Kampala Secondary, Modern Masaka ne Kampala. Era nga mukozi wa Museveni. Yali wa DP era mukozi wa Museveni. Kuliko omukyala Maria Kiwanuka. Mukyala wa Mohan Kiwanuka nanyini akabozi kubiri Oscar Industries ne group endala. Omukyala mujjukira nti essaawa zino embeera ya Mohan Kiwanuka gyalimu ey'okumubbako ebyobugagga okumutulugunya n'okugaana n'abafamire okujja okulaba Mohan Kiwanuka. Omukyala ono beba co-advisor Mama Sylvia Najinda Luswata abamuli ku Lusegere naye nga mbawadde record enfa ya Muwonge nanyini masomero ago teyategeerekeka. Mohan Kiwanuka embeera gyalimu teyawukana ya Ssaabasajja Kabaka baamuwamba naye. Kati njala nsooka enzanye ka program ka video kano ka dakiika 2 then mbawo information bwe mwagenda kwekwata mbyenda. I'm ordered to stand before you today on behalf of the kingdom. Eno program njagala musooke muddeyo mu program Maama Najinda Luswata zabadde akola omuli ekisaaka ne mu program obula eno ya mental health baagirese recent after nga bamaze okukola enteekateeka zonna okulaga Obuganda ne Uganda nti Ssaabasajja Kabaka yayiika Windows takyasobola kukola kintu kyonna era balina okutegeera. Kati olw'okuba nti bayagadde kive bweru bayagadde bakozese Najinda atandike program ya mental health nti bagende okujja document ogawaga nti Ssaabasajja Kabaka yayiika Windows oba yasiimuuka nga already bakozesezza omukyala we okulaga ensi nti obulwadde bulina mu nju ye. Of Buganda under the Ministry of Social Services and the Office of the Nabagereka to speak about the importance of Nabagereka Mental Health Initiative and awareness campaign in as far as that is concerned. This campaign, originating from the heart of the Office of the Nabagereka, holds profound significance for the Kingdom of Buganda. As we launch our inaugural mental health awareness campaign, which is themed Shine a Light, Illuminating Mental Health, we shine a spotlight on mental health issues in Uganda. Therefore,
Today marks a significant milestone in our journey towards fostering holistic well-being and empowerment within our communities. For me, this cause is deeply personal. Throughout my journey, I have witnessed firsthand the profound impact that mental health challenges can have on individuals, families, and communities. But I have also seen the transformative power of compassion, understanding, and support. This spirit of empathy drives us forward today as we strive to create a society where no one suffers in silence. I am deeply grateful for the presence of representatives from esteemed organizations such as the World Health Organization, Uganda Communications Commission, and our valued partners Airtel Uganda and I&M Bank, among others. Your support and commitment to our cause. Abawulira olunyanyimbe ayogere munaga it is part of again it is personal ye personal jali. Mama Sylvia Naruswata Najinda wali oyiseko window nga kiri personal. Mwana wo ki yayika Windows oba wa Luganda wo ki yayika Windows ya simu ko wongo. Kavudde kwangira katambise. Which eno yennyini gye tugenda okufundikira olunaku lwa leero. Ku lunaku wakati w'olwokubiri oba olwokusatu wasiiba mu State House ne mukyala Janet ne bakuwa ensimbi ezigenda okutandika okupromotinga conferences ne seminar mu ggwanga lya America n'erya Bungereza. Essente wazifunye ensonga lwaki totya naye wuliriza we tulaga okali addakadda envunyo girira mu katiko n'ekulinda mu coffin n'ekubwebwena. Mama Naruswata Sylvia Najinda eyo program gye watandise nze naggaatiza omulabo wange mubeera amabega simbeera maaso ekigendererwa kyammwe kiikino Museveni Mayiga n'akabinja k'ensomye mubaddenga mutulugunya Ssaabasajja Kabaka nga mukuba eddagala y'abalalu n'atandika okusiimuka Windows. Kati mwakoze kye mwakoze nga mwagala kuba pepa wakayawedde nga mwagala kulaga ensi nti Ssaabasajja Kabaka ali inkompita takyasobola kukola kintu kyonna yayika Windows takyasobola nga mubeesinga ku kindo kyennyini kye mwaleese nti ekya mental health abantu balina obulwadde bw'omu mutwe. Kati wulira Abaganda mulire bulungi nnyo. We twogerera essaawa zino mwenna Abaganda njala bategeeza nti mugenda kulya gye bujjawo katono nga Ssaabasajja Kabaka bamulangiridde nti si mutuufu kuba nti akyakulembera Abaganda olw'okuba nti omutwe tegukyatambula nga bwegenda kutambula olw'ensonga tebadde bamukuba eddagala ekyamu ng'ayiise Windows. Tebaakobye ku ekyo. Ssaabasajja Kabaka badde alina ebittavuubye ng'omuntu. Bano baakozesezza empapula ezisayiningiddwako abeeyita ba caretaker omuli Mayiga, Nabaloga, Sarah Kagere, John Katende, David Wasajja ne bagamba nti Ssaabasajja Kabaka takyasobola kuddukanya bittavuubye olw'okuba nti omutwe si mulamu bulungi nnyo. Era Ssaabasajja Kabaka njala kutegeeza Abaganda nti ebittavuuyo yonna byasibiddwa nga bamutaddeko nti si mulamu kuddukanya akawunti ze. Ssaabasajja Kabaka takyalina access oba omugguukiriro ku akawunti ze ez'ensimbi oluvannyuma lw'akabinja kano akakulirwa Charles Peter Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, Chiwala Mare, David Wasajja, John Katende, Peter Mayiga okuwandikira banka esinga bwe bazigamba nti Ssaabasajja Kabaka tali si mutuufu mu mbeera y'obulamu okuba nti akyaddukanya accounts ze n'ebintu era banka esinga obungi zagadde oba zatadde envumbo ku accounts za Ssaabasajja Kabaka takyasobola kufuna wadde n'ekikumi ku account ze. Njagala mugoberere bana abantu programs badde bakola bonna n'ebifaananyi bino okufuluma babifulumya kulaga public nti omuntu ono tali steady. Ebifaananyi bino
babifulumya kulaga omuntu ono nti si mulamu bulungi nnyo kyekigendera ky'ebifaananyi bino okumulaga nti si mutuufu mu bwongo tateredde kyekifulumisa ebifaananyi bino. Njala tugende empola ku vidiyo eno njala tugende empola. Mayiga bwe yamanya nti eriyo abantu abamutegeererawo ng'ate bamanyisa abasajja Kabaka obunobuddo yagenda mu maaso ng'ajjawo omu ku omu. Ne gwe yasembayo okuwa obutwa omumbejja Gertrude tebatta gwabwe n'amuwa obutwa omukazi yali voko n'amusiraanya y'ono bw'afaana kati. Oli yali tamulonda na Mayiga ng'era tamwagalira koddera kuba yamanya nti mukyamu. Gertrude tebatta gwabwe yamuwa obutwa mukazi watumule bw'afaanana. Oyo yali voko nga tayagala kumanya Mayiga yamuwa obutwa ng'akozesa ebitongole bya Ssemwayi ne Iso ne bamuwa obutwa. Mukazi wattu kati ali awo yayiika Windows naye lwakeesa lwabala. Omulaba yoyo. Nategeezeddwako nti era mukyala wa Ssekabaka Muteesa asigadde ombwat era naye nkyogere ntya yasendeddwa ate omulangiro nali naga nti abiranda Ssaabasajja eyabadde Ssaabasajja Kabaka n'amusikiriza okuva mu Amerika gyali n'amwogereza ewa Museveni n'amwogereza ayingire Uganda nga balina ekigendera okujjawo omuntu yekka amanye ebituufu ebikwata ku Ssekabaka Muteesa nga naye bagenda mutta. Era Joseph Ndawula guwakoze ekintu ekyo okusendasenda nnamwandu wa Muteesa yekka abadde asigadde wagenda ebuga naye ne wanaafuna bufunyisa ennyiga. Ndawula ngenda kujja mwempale buli kimu kiteeke ku social media ojja kwewuunya lwaki okola ebintu bino kubanga temwagala Buganda ng'ate muyita Baganda. Mwenna abalowooza nti tulina history tumenya baga nti engeri gye bawambamu Ssekabaka Muteesa ne gye bawamba Muchwa kambazanyira eddakiika bbiri tugere ku information endala. Mutamino tugenda kulaba ebyaliwo oluvannyuma lw'abakirupa Abangereza abakulemberwamu Andrew Cohen, gavana yali akulembera wano ku lw'abafuzi b'amatwale bwebawangangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri mu Bungereza mu mwaka gw'olukumi era nga kino kyaddiira oluvannyuma lwa Muteesa okuguguba ng'agaanye okugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation. Kuba ye Muteesa kyeyali Goloza lwaki Yose lyafa nnyo ku myaka gye ng'asembedde omugugu entaana okuteekawo East African Federation nga ne wiiki ewedde yabadde Kenya nga insistinga batekewo batekewo East African Federation nga Muteesa yakigaana. Goloza lwaki Museveni afa nnyo batekewo Federation ya East Africa kubanga baagala free movement y'abatuusi bakole Tusi dynasty okuva mu Eritrea, Ethiopia, Kenya, Tanzania, South Sudan, Uganda, Kenya, Uganda, Congo, Tanzania, Burundi, Rwanda. Babenga batambula bakole dynasty. Muteesa yagamba kikafuwe. Lwaki Museveni ku myaka egisigadde ebitono afuba nnyo okulaba bateekawo Federation. Muteesa yali musiru nnyo okugana Federation eyo kanka baddizeeyo katono ku budde tulina butono. kugatta Buganda ku mawanga amalala gakola Uganda ey'awamu, oluvannyuma Uganda egattibwe ku Kenya ne Tanzania ng'akola omukago gwa East African Federation.
kuba ye Muteesa kye yali ayagala Abangereza bawe Buganda obwetwaze esigale nga yeetengeredde. Wadde nga Abazungu baagezaako okumatiza Muteesa mu nkiiko eziwerako naye yasigala akalambidde. Era mu lukiiko olwasembayo wakati wa Ssekabaka Muteesa owookubiri nabo abafuzi b'amatwale Abangereza baali bamaze dda okutegeka olukwe awamu n'enteekateeka ez'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Era olwalaba nga Muteesa alemedde ku nsonga, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'aggulawo oluggi lw'ekisenge ekiteesebwamu omwali olukiiko, olwo abasirikale ne bayingira ne bateeka ekiwero ku mutwe gwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri, era bw'atyo n'avugibwa paka ku kisaawe Entebbe n'ateekebwa ku nnyonyi eyamutwala mu buwaŋŋanguse e Bungereza. Ebyo byonna byaliwo mu Novemba wa 1953 era oluvannyuma lw'essaawa nnyanga ennyonyi etutte Muteesa emaze okugenda, ye mwennyini Gavana Andrew Cohen yasituka n'agenda ku Radio Uganda n'alangirira amawulire g'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa. Era bw'atyo mu ddoboozi lye yalangirira nti Muteesa owookubiri takyali kabaka wa Buganda. Era ne mu ggwanga taliimu yaggiddwamu dda ku biragiro bya Nnaabakyala w'e Bungereza. Kati njala mpulira embaata yaaneti yonna ng'ejja ku social media ng'ebagamba musimanyi temwogera ku nsonga za Kabaka nga history tumulina nga tafevaling mbeera eriwo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka na kimu ekigenda mu maaso. Njala tugende mu maaso nga mbazanjira akatambi kano then tulyoke tusimbule video. Njala mbazanjira akatambi kano tulyoke tusimbule video. Katambi kano kasava njala kabazanyira ndoza mwaka wudde njala kwongerako eddakiika emu tulyoke tugende mu maaso. Ye kaliro ddawa kaakano wano muulire bulungi akatambi kano kaddakiika 2. Is out of the Campton treatment and good continue. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Bwe bawaŋŋangusa Kabaka Mwanga Tawe. Jajjaawe gye baamutwala Zanzibar ery'Seychelles tebamutwala mu kkomera nga Luzira. Yali mu mansion, nyumba nayo nga nnene eringa ya lubiri. Era abantu bwe bagamba nga ye twagala kulaba nga baga nti ala mutugire mugende mulabe. Era abantu bagenda nga ne balaba ku Mwanga ng'ali mu buwambe naye baamuttirayo. Kaabaleega naye bwe baamugja e Bunyoro Kenya gye yali teyali mu kkomera. Era ne baamuwa mansioni n'azaalirayo n'abaana naye tayimutebo y'okumutta bwe yatuuka. Era Kaabaleega baamutta. Kakati abantu bwe bakugamba Kabaka waffe ali luddawa nga tulina history afaanana bw'atyo, toteeka bitaafu mu kinyi. Tolina musanga eri bantu Kabaka bye yakwasa kulembera. Bwe ndowooza kandowooze nti nkyogedde bulungi. Abantu beetaaga si kubawooyawooya kuba ate n'okuwooya. Obudde tuyira mutono. Kati omukulu oyo bw'amala okwogera bw'atyo tujja tukuba endu tubuuza Kabaka ali luddawa. Mayiga awakanya. Mayiga mu kuwakanya bwe yazze ku TV nga bamubuuza ebibuuzo njala mutunuulire olulimi lw'omubiri n'ebigambo Mayiga bwe yabizzeemu ng'ayogera. Oliko kakasegwa owakana yenna abaga temwogera ku Ssaabasajja Kabaka. Wulira bwe yazzeemu. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya? Ssaabasajja Kabaka gy'ali ayongera okuba obulungi. Nabagamba mu mwezi ogw'okunanga 6 nafulumya ekiwandiiko ky'amawulire nayogerako eri ab'amawulire nti Ssaabasajja ali bweru. Yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi. Ate ndoza kati mwamulabye nga aliko Namibia eyo gy'ali, naye abasawo bamulondoola tebaagala dde ku mirimu. Bagalabe nga ay'omuzaamu. Okutuusa bw'anaabeera mu mbeera b'abasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo. Abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi. Oba abantu balowooza nti Kabaka akeera n'atuula mu ofiisi ye n'akola emirimu. Era alina emirimu mingi nnyo. Era tumuwa lipoota mpitirivu n'ebintu ebyokusoma na biki bingi.
era bimukuuya n'okulaba abagenyi kabaka alaba abantu bangi Mayiga obulimba bwangu okutuuka gye bulaga naye ate bwe banatera okufundikira ne bugwa kabaka abataka bamaze emyaka nga tebamulaba bannalinnya abalangira n'abambejja bamaze ebbanga tebamulaba mikwano gya kabaka gimaze ebbanga tegimulaba n'omukulu Kasujjulubinga yava lunyalavuga nti nze kabaka bamungubako simulaba kati gwe abantu abalaba kabaka bebaninga naawe kennyini bwe wawandika ekiwandiiko ng'okiwajje mu sibirungi wakonfaminga nti omaze ebbanga ng'omusajja yakwekweka abaganda kambategeeze ebikolwa Ssaabasajja kabaka bibadde akola ng'atambula yekka abadde alaga Obuganda nti naye yeewaggudde embeera agikoye Mayiga gye yamuteekamu ey'obusire era nga tayagala mulaba yali abalaga obubonero mu mwagaana okusoma obubonero Ssaabasajja kabaka alinga omusajja oba abasajja b'ennaku zino abanoba luli abakazi mwakwatanga ebigugu gye munoba ne mugenda ne tujja ne tukuba amavi ewammwe ne tubazza naye ennaku zino omusajja yenna anoba aba alabye bingi nnyo n'agamba kankwatemu akasaati kange n'akawale kange enju ngirekera omukazi n'ebintu ngende ndi kikonyogo kye baakasuka ndiraalira gye ndiraalira n'enziramu n'entojjera buto yembeera Ssaabasajja kabaka gye yateekawo yakowa ekigambo kye bayita Mayiga kimunyira ziizi tayagala kiwulirako yensonga lwaki yeekweka Mayiga n'abagamba saagala mulaba kati gwagamba ti Ssaabasajja kabaka alaba bantu kibaalaba nga naawe kennyini tomulaba nga n'abantu b'ojuliza nti Ssemakookiro alaba kabaka nga Semakookiro nti Jjunju yamulabyeko nga nammwe emboozi zammwe tezikwatagana kati kantu kuviire ku ntono ati mwalutinkudde Mayiga ani asasula Najjinda Silivia Luswata cheeke buli lwazise ku mukolo okulabirekirako ne Ssaabasajja kabaka kino jala baragala kitegeera sigwe osayininga cheeke nozuwa Silivia Najjinda Luswata okujja ku mukolo gwonna kabaka gwabaako oba omusasulira ki omusasulira ki nabagambi mutukwate empola batta Daudi Chwa nga tewali social media ne batta Mwanga tewali social media ne batta Mutesa nga tewali social media naye nga abantu abalina amagezi okwogera ensonga zino nga balina information battibwa ne basirikibwa ne basirika ne batayogera njala kubuuza gwe omukazi gwe mugaa nti mwe ebiwandiiko bye bumaze okukola ne Museveni Mbisayininga nga kabaka ali mentally sick bifu genda obuuza Omuganda yenna abeera ebbanda n'abeera mu bitundu ebirala obabuuze buuza ow'ebbanda yenna aliranye olubiri lwa Ssaabasajja kabaka oba Ssaabasajja kabaka afubutuka mu kisaka kye ne Nabagereka nga wali mu mmotoka olumu Nabagereka yasookawo Ssaabasajja kabaka n'amusangawo oba ne basinkana mu masaŋŋanzi ne bakwata nga byoka bajjabo ani agoza tetukimanyi ani amusayiningira cheeke ezo mutukwata empola kati tugenze mu maaso empapula ze mwasayiniza ogaa nti Ssaabasajja kabaka yayiika Windows zonna obujulizi bujja kujja tujja buleeta mpola mpola kati Abaganda njala muwulirize kino Buganda ne Ssaabasajja kabaka obulamba buli Mayiga Mayiga atunze ettaka lya Buganda ebitundu 9.5 ku buli 100 byonna ng'akozesa Bule and Mayiga Advocates ng'akozesa Buganda Land Board ng'akozesa ne Uganda Land Commission nga baddira ebyapa by'ettaka lya Buganda nga balisaako ebatisaako ebyapa batuuzaako butuuza ebya freehold n'ebya private Maryland n'aliguza Abanyarwanda okwetoola Buganda kimu ku kintu ekigenda okussa Ssaabasajja kabaka kati njagala nsooke ndukuviire ku ntono buli muntu asooka ategerwa ki Ssaabasajja kabaka balina omutta wano politically balina omutta omujjawo ekisooka ekyokubiri
property Museveni zonna zafunye mu Buganda mbage ettaka lyatunze ligenda okuviirako Ssaabasajja Kabaka okufa ng'ate abakibaddemu kekana akabinja akaliko Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, Bale Mugera, Chiwale Male, David Wasajja, Mayiga, Bampanga, bani bonna bebadde babbe ettaka lya Buganda bano bagwawo bwansibirwa ani yasiba Ssaabasajja Kabaka ekikookolo okuleeta wabwansibirwa nga nejjajjaawe Katikkiro Nsibirwa yaleka akoze ebikolobero n'afungula Buganda nga bufungula ng'endiga. Waliwo omuvubuka ono eyeeyita omugagga. Njagala muwulize statement zayogera Kiyimba Freeman. Tezaawukanako na za Munyarwanda munne Charles Peter Mayiga. Njagala muwulize statement zino Kiyimba Freeman ze yakoze ng'ali Katakala. Muwulire bulungi nnyo ndyoke nkusomeseze abasajja bano. Aluweye saagala oluweyo mukulu. Saagala oluweyo. Wulira, njagala oteeka amatu owulira buli kigambo Kiyimba Freeman kyeyayogedde ndyoke ndokuvire ku ntono. Ono Kiyimba Freeman musajja Munyarwanda. Kiyimba Freeman bali mu lukolutta Butebi Francis taata wa Zaake. Mujjukira emisango ejjaliwo nga tataza kamusibeko emisango basimanyi yakwata abaana okwata omwana omuwala biki nga baagala mutta batwale properties nga bakola katoka jubi ngono Kiyimba Freeman yenna nnyini mission ezo kubanga ne state mafia. Omwami ono bebamu kakundi akabba ssente zaki z'ettaffaali n'okutunda ebintu bya Buganda ng'akozesa Mayiga n'omukulu Mutaasa Kafeero. Kati njagala mukiwule ono ye nannyini BBS Telefine alina ebitundu 5 ku buli 100 ne Mayiga alina ebitundu 5 ku 10. TV y'abantu aba eri Masengere ssente mwetudde ku Masengere ssente zaali za ttaffaali z'Abaganda. Ekizimbe kimula ku paaka empya ekyo sime paaka empya malo sime kya Kiyimba Freeman ku ssente z'ettaka lya Buganda ezimwasonde z'ettaffaali. Njala mulyego y'omusajja ono mulyoke mutegere nti abasajja bano balina network eyeji emu ate bonna babbi. Ndyoke nkusonsule kati mulyoke mutegere. Wulira. Olumbero omugenzi Reverend Balaam Mukwaya yali omusumba w'obusumba bwe Katakala lwabizidde olwaleero era lusitudde ebikonge. Ssentebe wa Buganda Twezimbe omukungu John Fred Kiyimba Freeman nga yeetabye ku mukolo guno avumiridde ku ngeri abavubuka gye bakozesaamu omutimbagano mu kusaasanya amawulire ag'obulimba era n'avumirira abavoola obwakabaka. Avumiridde. Jjukira statement eno Mayiga yagikozesa mu lukiiko lwa Buganda. Abafere b'emmengo bagikozesezza. Najjinda yagikozesa. Government yagikozesezza. Kiyimba Freeman kati kyekintu kye bagezaako okulokola mbu simanyi bavumirira omutimbagano mukulu. Ngera kuboza BBS Telefine emyaka giwezeena yavaayo n'eyogera nsonga ki ku nsonga za Buganda. CBS yayogera ki ku nsonga za buli Muganda yenna ali emmengo agezaako okubuuza ensonga za Buganda mumugoba ku mulimu ngenda bugisimufungize. Ebitundu 7 ku buli Muganda yenna yali emmengo lyakola mwamugoba okulina ab'ebitiibwa muluza tuli basiru nnyo. Ssaabasajja Kabaka bwe yagezaako okubuuza ebifa ku leediyo mwamuzibiikiriza ne mutuuka okubanga ne leediyo kennyini Mayiga kati aginamu ebitundu 38 ku buli 10 nga shareholder ng'anaatera kutwala 100%. Bwe nava ne mbagamba nti ekizimbe Basengere n'ekyapa kya Mayiga yakisinga dda mu bbanka tekiriiwo mwavayo ne mulowooza mbu nsaaga ne mugenda tutegeera bano abasajja. Ensonga eno Katikkiro agyogeddeko. Mubbi munne. Yajogera ku olunaku lw'abakyala mu Buganda mutabani Lukawa. Yajogedde ne ku lunaku lwa Jjoku ng'asinkanya abavubuka ba Buganda. Maama Naabagereka naye n'ayongerezaako eddoboozi. Omulangira Jjunju Kiweewa yabadde ali mu lutabaalo yabaddeko mukadamwa. Kiyimba Freeman waakabano omufere. Njala sooka kujjukiza Obuganda tebabwambala mu makanzu na bitegansula n'okwogera Oluganda no. Obuganda bulombolombo na nnono na bikolwa. Mwesibye nnyo ku Jjunju mutabani wa Ssaabasajja Kabaka. Nabagamba mu nnono ya Buganda omulangira yenna waddemba okuyita kitaawe nga bali mu kisaka oba mu maka gaabwe Daddy Hane Sweet ne mukazi we n'abaana bo kyonna kye bali basobola kasitaafuluma
ekisaka oba olubiri tateekeddwa kwogera kigambo kyo kubanga wali abeera kitaawe wafuluma abeera kabaka tateekeddwa ate njala kutegeeza Jjunju si kiweewa wa Buganda nga sinagenda maaso naawe Mayiga David Wasajja Sala Kagere Agnes Nabaloga John Katende njagala bategeeza Jjunju si kiweewa wa Buganda lwaki si kiweewa kiweewa wa Buganda yenna omulangira tagenda kulya Namulondo oba mwagala kutegera kiweewa yaani kiweewa kitiibwa ekiweewa omulangira atagenda kulya Namulondo wabula nga wankizo Muganda kiweewa afuuka kiweewa kitaawe nga Muganda nga nennyina Muganda era nga aziikiddwa mu Buganda gwe muyita kiweewa nnyina Munyarwanda yaziikibwa Rwanda kitegeeza tasekeddwa kubeera nnyina Munyarwanda yaziikibwa Rwanda tali ku ttaka lya bwajjajja bwa Buganda oyo si kiweewa mukola nsobi kyova olaba ku myaka gya 3+ tannawayira okuwayira mukutegeera Baganda abaaleewo Baganda linja okuwayira mukumanyi kale kambabwize omulangira yenna atagenda kulya Namulondo batagenda kusikira kitaawe okufuuka kiwa kuba kitiibwa ateekeddwa okubanga nnyina Muganda era nga aziikibwa ku ttaka lya Buganda nnyina wa Jjunju mukazi Munyarwanda yaziikibwa Rwanda ku mawanga ekyo tekimufuula kubeera kiweewa ono mulangira bwatyo si kiweewa nzo otegedde mukulu otegedde bulungi nnyo ku myaka gy'alina 3+ tannawayira lwaki okuwayira kwe kuwasa nzo mutegedde bulungi nnyo mujagala musajja Luganda kino lwayogedde okuwayira kwe kuwasa ku myaka gy'alina 38 bameka tannawayira lwaki katugende mu maaso nono Munyarwanda Amerika Canada n'ewalala n'abategeeza Ssaabasajja gyali abantu ba Buganda mwagala maloboozi kyagasinga kati kino kankibabuulira olwaleero ekitundu kyabwe kino eky'emityana waliwo Namujinga waliwo akabinja akasasulwa okunafuya obukulembeze bw'Emmengo kino kibabuulira tebalumirirwa bulwadde bwa Ssaabasajja waliwo abantu abalina abali ku mulimu gw'okunafuya obukulembeze obuli Emmengo obukulembeddwamu Katikkiro wa Buganda era mujja kiraba wano ewammwe ku mikutu gyammwe biba bingi nnyo okusinga mu bitundu ebirala ennaku ezo nabadde Masaka eyo nenjogera ku mbaga yandika abantu ng'omutwalo mulamba nange era tulabayo bantu Kiyimba Freeman nti waliwo wano emityana akabinja akasasula okunafuya Obuganda n'okubugironga nti era mukamanyi bulungi ku mitabo tewalumya mu mutwe omusajja omukulu agamba nti alina ssente zo zirina kuba za kibbi lwaki tojja n'obujulizi obulaga ensasula gye basasula aboogera ku mutimbagano lwaki tojja n'obujulizi mission ey'okutta taata wa Zaake bwe yakulema kati wagifuula mpalana tugenda mpola taata wa Zaake wadde oyogerako era mukyamuliko gwe ne Mayiga mwagala kutta Butebi tugenda mu maaso ngenda kuleeta ebikwata ku gwe tugenda mu maaso kubanga mwe muli mu lukulu lwagala okutta Ssaabasajja Kabaka bw'oyogera ku nsonga z'emityana Abaganda abali kuno ngenda bajjukiza ettaka ly'eggombolola y'emityana Mayiga yawaako omwami ono liizi ya myaka 99 ettaka eryo taata wa Zaake alinako ekipaati we yazimba ebintu byewakolera bizinensi ze omwami oyo yazingiramu n'azisenda ne bwe nava ne mwabya n'addira liizi n'agiguza Mutaasa Kafeero ye mu Janet Museveni omwami ono wamaze ogiguza Mutaasa Kafeero Janet n'amuwa pulojekiti y'okuzimba amalwaliro Mutaasa Kafeero era gwe baaguza ettaka ly'embuga y'Ekyaddondo kwazimbye arcade nga Mayiga alinako ebitundu 35 ku buli 100 ku ttaka ly'Ekyaddondo ku arcade eziriwo
era ye mission yemu gye baga bateekako amalwaliro kubanga ono ettaka bwamala okufuna liza emyaka 99 nga Mayiga agimuwadde yagamba Lubira Mazotto tokoze tutya ne bayita Mutasa Kafeero ne bamuguza liza eyo kati Janet na olwokuba Janet ye Mutasa Kafeero ne bayita project y'okuzimba eddwaliro g'oyagala kuŋŋamba Ssaabasajja Kabaka amalwaliro ge abiri ge tumanyi oligino gali aga ery'Emmengo mu Kisenyi lyemmanyi obulungi we nakulira n'eryensangi ddwaliro kiddaali omanyi nga n'amalwaliro Abaganda ge basonda agatambula agali mu America agajja mu Buganda Mayiga kennyini yagatuulira ne gafa galiyo mu Bondo za Uganda ekyaviirako ne musajja wa Kabaka omusawo Nakinku okugobwa Emmengo Mukwaya Dr. Mukwaya ng'awakanya ebikolwa by'obufere n'obubbi obuli Emmengo America mwasonda amalwaliro abiri mobile moving hospitals nga zigenda kujjanja abasajja ba Kabaka n'abazaana ba Kabaka okwetoola Buganda bwonna nga gatambula gali fully equipped Mayiga n'agalemesa era we yagalemesa ne baawukana bubi ne Mukwaya ne Dr. Mukwaya ne bamugoba Emmengo mu Bwakabaka takyali yavaayo takyalala kubeerayo kuba bali bagenda mutta kati ngolabe n'endogoyi ejja esindika ebinyongeza tutumanyi gwe musajja gwe Kiyimba Freeman omufere genda mpola tukyagenda mu maaso tebabiriiko bakimuwuliriza eŋŋambo omuntu atalina kyakola ali walimu talina kyakola olwokuba yafuna omukisa nafuna essimu yaseereza yayogera yakati obwakabaka yabanja Kabaka Omukungu Freeman agamba nti wandibanga waliwo abeeyita abagagga abavujjirira okulwanyisa Obwakabaka n'enteekateeka zaabwo naddala mu Mityana omuli n'okuzimba eddwaliro ku ttaka eryaweebwayo Ssaabasajja Kabaka era asabye bannaddiini okwegatta ku Bwakabaka okutumbula enkulaakulana. Nze n'Oweekitiibwa Kawuki Ssaabasajja yasiima tubeere ku lukiiko lw'abantu abatono ennyo okulaba nga Buganda etandika omulimu ogw'okuzimba amalwaliro. Tetugenda wala. Nze n'Oweekitiibwa Kawuki Ssaabasajja Kabaka yasiima tutandika omulimu gw'okulabira bazimba amalwaliro ku ttaka lyani ku projekiti za Geneti kati ssebo ngera kugamba Kawuki gw'oliko omumpi alinga ekikwaso olina essimu bbi mufere Emityana ne weeto mu benyi bambanja ssente empya nenge kikimbezizza Emmengo naawe oli mufere kati njala kutegeeza olwaliro Ssaabasajja Kabaka engeri gy'ayagalamu bannayuganda n'Abaganda okubajjanjaba yandibadde projekiti ezo yajja busimbaalaala n'azitongoza talabikangako goloza tetutegeera projekiti Kabaka ziyatongoza nzimanyi ya Mmengo Kisenyi ku Dwara State Council n'eryensangi ago nga manyi bwoya kubanga nali muweereza mu mwaga amalwaliro gombi ng'asomesa abavubuka ku mbeera zaabwe kati gwe Kiyimba Freeman ne bafere banno Ssaabasajja Kabaka bukyanga muwa obutwa okufa taddanga mukulabikako ku mukolo gwonna gwakugulawo kintu kyonna kyemuga nti yali akitaddewo kati kafudde kwanjula katutandikawo ndowooza kakulekaawo omukulu ono ekimwogeza ng'olwano bako olw'ensonga y'omu ka gurupu k'amafiya kali Emmengo ababbye ettaka n'essere za Buganda okuzimala Kiyimba Freeman y'omu ku kabinja akakontrolinga ebyobugagga bya Buganda ebyabbibwa 1 njira tegeeza Obuganda nti TV eya BBS Telefina ono omukulu agiinako ebitundu 5 ku buli 10 ne Mayiga ebitundu 5 ku buli 10 yensonga lwaki ayogera ebyo CBS FM Mayiga agiinako ebitundu 38 ku buli 10 shares ettaffaali basolooza obuwumbi 13 ne ssente zigwamu zonna ne bazezibika obuwumbi 13 nezigwamu ne bazezibika oyo Kiyimba Freeman Mutasa Kafeero Mayiga n'abalala era mumanyi bulungi nnyo nti musajja mukulu Ntake yali alina ssente ze nga yalateekawo TV eya Buganda entufu gye bayita Dereta baamulemesa ssente z'ettaffaali bazimbamu ekizimbe ekyo ne bateekamu TV yaabwe kati wandisuubidde eno embaata yaane tegenda kwogera ki kubanga byamuwa bakutte omunyago ssente z'amasiro entuufu zaali zirina okubeera obuwumbi 2.5 okugakola okuggwa myaka 14 tegaggwanga tugenze mu maaso Mayiga yakuwa myaka 99 ku ttaka ly'Emityana lyewaguza after n'oliguza Mutasa Kafeero
yensonga lwaki yogera ebigambo ebyo. Mutasa Kafeero essaza ly'Ekyaddondo ne yalitwala mu lutegedde bulungi nnyo. Entema ya ssente eze taffaali ekyo mujja kitegeera ng'obudde butuuse olw'ensonga bano abasajja babbi. Kati mulina okulya n'okukomba essowaani. Mayiga olubiri lw'Emmengo alinako shares ebitundu 20 ku buli 100 under Aga Khan and Aga Khan is Museveni. Simba wakati awunzija. Mulumba ngenze no mu kittavu ky'amawulire mbagire records. Mbagire records mu kittavu ky'amawulire. Muninde mo katono wano. Yo basajja nabali Emmengo. Katuwane ya BBS ngemulaga biki byayogedde. Naye nga zino zonna zimu ku ssente nga bwe zasaasaanyizibwa bwe bazibba zonna ezaaso buwumbi na buwumbi bwa nsimbi. Wamumanyi nti wano biba yeewunzise n'ezo ensimbi zonna Mayiga zate tulina rekodi tuzirina. Njagala genda wano mulyoke mutegeere. Njagala genda wano wenjagala tutuuka wano mulyoke mutegeere bano abasajja nti baffere. Mutegeere bano abasajja baffere. Lindako wano wenjagala okutuuka wano. Abamu ku bukiiko bwankobazambogo Mayiga bwe yagoba nga bumaze omulemesa ddiiru mu kusookera ddala nga sinayogera n'ensonga zino mwe yali awedde Aga Khan ne Museveni okumuwa olubiri lw'Emmengo era abaana bano abankobazambogo Mayiga yabagoba be bano nozambala bulungi nnyo. Vakweno gye yalayizizza jjo nabano be yalondesa bano be baana basooka okulwanyisa Mayiga Emmengo bano bibasooka okumulwanyisa ng'atunda Obuganda mu ntandikwa. Wuliriza. Ku nkomerero ya 2016 ebiseera ebyo nali ssentebe w'Abaganda Nkobazambogo Western Region. Nkobazambogo gye twali tukulembera twagwa mu kkobaano eryali likoleddwa abakulembeze Emmengo okutunda ebibanja mu lubiri lw'Emmengo n'ennyanja ya Kabaka, ennyanja ya Mwanga. Ku nkomerero y'omwaka ogwo nakulemberamu bannazambogo mu Uganda yonna okuwakanya enteekateeka eyo mu lwatu era ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Desemba natuuza olukiiko lw'amawulire e Kasubi ku Masiro okuwakanya enteekateeka eyo. Katikkiro ng'omuntu gye yali ayingiddemu ne Naggagga Aga Khan okutunda olubiri lw'Emmengo. Mujjukira pulaani eyo gye baayanyulira ku Serena omwali eddwaliro, omwali yunivasite, amasomero n'ebirala, semaduuka n'ebirala mu lubiri lwa Kabaka. Ekifaananyi kyentaddeyo awo ky'abavubuka ba Nkobazambogo babasinga n'obuto be twali nabo ebiseera ebyo. Baavaayo ne tuyimirirawo era ne tutaasa olubiri lwa Kabaka. Katikkiro kye yatuukako omulundi ogwo simanyi oba asobola okuddamu okulowooza ku ky'okutunda olubiri olwo. Ku mulundi ogwo twebaza nnyo olukiiko lwa Buganda newankubadde lwali luyabayama naye lwasobola, mwalimu abantu ab'omuzinzi nga kati omugenzi w'ekitiibwa Joyce Mpanga yavaayo n'ayimirira era yafunira ddala obuzibu ne Katikkiro
naye yayimirirawo ku nsonga y'olubiri era olubiri olwo ne lutaasibwa. Ntandise okubawa ebintu bino mutandika okwekkiririzaamu nti musobolera ddala okuteekawo enkyukakyuka obwakabaka bwammwe. Obwakabaka busobola okutambula nga bwe mulowooza bwe bwalitambudde. Olwaleero bamusajja mukulu abasinga baweddewo. Ssaabasajja Kabaka buli lwatunula anoonya abavubuka tabalaba. Abavubuka ffe ssuubi lya Buganda, ffe ssuubi lya Kabaka. Mbateddeyo akafaananyi ako era ngenda kugoberezaako ekiwandiiko ky'amawulire kye nafulumya, press release. Niyo ngenda gibateerako wano nga document abalina obudde mujja gisumulula. Nali ssentebe w'Abaganda Nkoba za Mbogo ebiseera ebyo. Okutandika n'enkya ngenda kutandika okusoma ekiwandiiko kye twawandiikira Ssaabasajja Kabaka. Nakulemberamu abavubuka mu Bwakabaka buno. Netuwandiika ekiwandiiko namutaayiika. Kyali kyakubiri, ekisooka sisobola kukisoma wano naye ngenda kutandikira ku kiwandiiko ekyokubiri. Mulimu ebyokuyiga bingi, mulimu ebyafaayo bingi. Mumanye lwaki Buganda etambula nga bw'etambula era musobola kutandikira wa mmwe okulaba nti mulwanirira ensi yammwe. Awangale nnyo Mwasomogi, ngambye okutandika n'enkya bwe munaabanga kwe kusiima kwammwe ngenda kutandika okubasomerako oba okugabana nammwe ku kiwandiiko namutaayiika kye nawandiikira Ssaabasajja Kabaka. Ekiwandiiko ekyokubiri kye ngenda okubasomera. Mulimu ensonga nnyingi era oluvannyuma lw'okukiwandiika bingi nnyo bye namanya oba bye twamanya. Musule bulungi, mweraba. Kyova olaba buli avaayo agamba mbu tuli ku mutimbagano tuvuula Obuganda nga kye batayagala kwe kuba nti evaayo omuntu n'omwayogera. Zembuzi zemanyumirizaako mu ntandika wali nga ntegeeza ow'ekitiibwa mulwanya muli simwogerere. Embuzi bazitwala nga omuddo okulya ne baziteekayo ku makya ne bazikima olugolomu bazeerabirayo. Embuzi emu bwe yakutula n'egendera abe bano abazisiba ku muddo babakola ki obuddo bwonna. Embuzi yegenda otuukayo nga bali mu kweyagala nejja negamba mbuzi zinazo waayi. Bano abasajja batusiba ku muddo ne batukima olw'eggulu lumu ne batwerabirayo. Babeera mu kukyakala kulya buli kimu. Kati tosobola kuŋŋamba nti Mayiga ne Wasajja basobola okuva mu life ne bannaabwe. Anti obalaba bali mu bakazi, obalaba awo. Ssaabasajja Kabaka embeera mwali abasajja bali emmengo ku ssente za Buganda batudde omusajja bamuwe obutwaveewo bo beeyagale bakaakano bano. Bonna mu kifo ky'okutaasa Obuganda bawooza kimu waayo ompaako ddi mpa ku nnamba yo. Bano abasajja abakulu abo gy'emirimu gye babeerako waayo ompaako ddi gy'emirimu gye babeeramu awo. Kati tukyeyongerayo. Kati mwenna Abaganda abalowooza nti bye twogera tebibagasa wuliriza wano. Leka tusimbe tugende ku information endala. Bulijjo mbagamba nti
East or West home is best. Bogenda mu Maserengeta mpukiikadde bw'ensi ewamu wasigala wammwe. Kansoke mbazanyira mbalaga akantu kano. Kabadde mu articles mu ez'Ebungereza n'endowooza zabadde BBC ng'egamba. A man told he is not a British after 42 years in UK. A retired 74 years old Ghanaian man who has lived in UK for nearly 50 years must wait a decade before Home Office let him stay. Amaze mu Bungereza emyaka egisoba 40 bamugambye toli Mungereza lwaki? Kubanga toli muki? Toli Mungereza, toli fuuka era toliba. Kati muwulire yinula kyekola abantu anda kajina order za Museveni nga babbe ebyapa by'abantu. Mwemu musaaga. Lindako katono nnyo. Tebimanyiddwa ku mayitire oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byengu ebyapa by'abantu ebisukka mu 2,200 mu lusuubo era tebimanyiddwa ku mayitire oluvannyuma lw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenguudo mu ggwanga ekyayinula okukawangamula nti tekimanyi mayitire ga byapa ebyo. Ebyapa bino byaweebwayo abantu ba bulijjo eri ekitongole ekyayinula okugenda okukeculako ettaka okwayisibwa enguudo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga n'oluvannyuma biddizibwe bannyini byo. Kyokka tukitegeddeko nti mu kakiiko ka paalamenti akalondola enzirukanya emirimu bitongole bya gavumenti akayitibwa Kosase nti abantu bangi bannyini byapa ebyo baatuuka n'okufa ng'ebyapa byabwe tebibaddizibwanga. Ebitundu ebisinza okukosebwa mu mbeera eno kuliko essaza Kyaddondo, Busiro, Kyaggwe n'amasaza amalala. Muri Bungereza tubaga muteke demonstration ya Kabaka mutebitukwatako. Oyina akatabo ka Bungereza ona amaze emyaka 42 mu Bungereza bamugende si Mungereza. Tubaga mwe Kalakasa Kabaka awone kubanga e custodian bwe munaagaana fete tulina musango bemuyita ba hooligan. Ensonga lwaki bakuyita hooligan? Because you can think, use your head. Ekitawanya banda Uganda abasinga obungi emitwe gyabwe Museveni yagipangisa. Ekitawanya Abaganda lingi Mayiga yawambe emitwe gyabwe yagipangisa. Yensonga lwaki ne mbadde muyita nti basajja bakulu omuli Abedi Bwanika era musiru munne Mpuuga Mathias de Mapuuga yapangisa omutwe gwe. Abedi Bwanika ntamu bafumbamu nfumbe kubanga yo tesobola kwefumbira mmere. Nkiddamu abasajja abakulu abali mu Buganda muli ntamu emitwe gyabwe bagipangisa muli ntamu temusobola kwefumbira bafumbira mu fumbizi. Ekyogerwa Abaganda oligino enyukuta agita abagita batagisazaamu. Kati mu Abaganda lingi abali Emmengo tugenda kufaafagana mmwe mpaka kuwuliranga n'ebigere bivaamu enjala. Ekyo mujja kitegeera. Bonze ndi Mungereza sikiriza kola ki mujja kukitegeera. Kati mukulu kansoke nakantu akuba nakazanye ku Lwokutaano akakutegeeza tolina kyosobola kola. Bw'obadde olota nti ogenze kuleeta ambasada wa Butuluki oyogere naye nakugambye political amanyi how bad is the regime. Amanyi toche eri mu Uganda. Amanyi kidnaps zigenda mu Uganda against Baganda. Kati gwe wagenze kubanga oyagala nnyo kubanga oli mawulire otiise nze siri mu kirasi tiisibwa nnoonyerezaako. Mbusime kati oyise ambasada wa Butuluki ajje mu manga omugambe kitu nakyo sobola muga kyatamanyi buli kimu gobayita diplomat agenda okujjaawo baba amuinforminze myezi mukali togenda fuuka ambasada w'ensi gundi ne bamuwa details okusoma ensi gy'alagamu na buli kimu n'afuna n'abayinformant badde bakola ne previous regimes mu embassy omubuulira wuzifu bakumanyi Mayiga nti oli nkwezenga oli mubbi oli mafi oli mutemu. Abatategerera omusajja ne mu kwagala okutinze tabantiisa bulaza ate siri ntamu nti banfumba mu bufumbi nze nange neefumbira nze ntamu gy'ofumbamu ate neefumbira ojja kutiisa nnyoko. Wulira abadde tajjangako wano so nga amaze mu Uganda omwaka mulamba ng'omubaka wa Butuluki aze ne tunyumya ku nsonga ez'enjawulo. Butuluki n'ebyafaayo biwanvu ate bikulu nnyo
naffe ne tumubuulira ebyafaayo by'obwakabaka bwa Buganda. Nga bwe mukimanyi Butuluki nsi nkulu era waliyo emikisa mingi ne bannayuganda bagendayo nnyo, waliyo abasuubulayo era naffe ne tumubuulira ku mikisa egiri wano ne kampuni eza Butuluki nnyingi eziri wano ezikola emirimu. Ekyo kyewakoze ng'olowooza tulina kyosobola kunjigula ttamu, ekyo nkikubuulidde. Kati mukulu, njala kugamba ekigambo kino. Buli Muganda yenna banja Ssaabasajja Kabaka. Manyi tugenda mu critical condition or political conditions eziri harsh than what we expect. But njagala abantu bagenda okusigala ku mulamwa gwa Ssaabasajja Kabaka n'okubanja Kabaka. Buli nsi mwenna bekalakasa mwekalakasa bawandika mbaluwa mugawandike mu keeping on. Mwabatandise okutandika okutiisatiisa bannayuganda. Lwaki ontiisatiisa nga manja omuntu? Mwogere bige bitakwatagana, ekyo nkibagambye tekijja kusoboka. Ompulidde bulungi nnyo. Kati ebiseera bisinga waliwo ebintu mutasobola kwetegereza bulungi nnyo. Musabire Ssaabasajja Kabaka, mubanje Ssaabasajja Kabaka, embassy za Namibia zonna muzigendeko mukole demonstration. Abagenze de Namibia mbagala nnyo mukole omulimu ogwo. Abayi South Africa basimbudde mukole omulimu abakyawandika muwandika abaluwa bakola demonstration mukole demonstration n'abademandinga mu demandinge tobaako kye bakugamba kyonna as long as nti protecting Kabaka. Ennono ya Buganda etali mpandike n'esimateka ekugamba nti Omuganda w'oligwa Kabaka waaligwa, kati oligwawo ddi Kabaka akugweko. Abalangira n'abambejja bakyalinamu empeka emera. Mbagamba tulwanirira mmwe ffe twerwanirira, tetuli balangira tetuli bambejja. Mubumbejja bwammwe obulangira bwe muba muganya okuvayo okwogera ku lwa Buganda ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Oyo Munyarwanda Mayiga n'Abanyarwanda bali Emmengo tebalina kyabaagaza okujjako basaanyaawo. Ekyo kyo mukitegeere. Nina information egyensirikidde ne bwe naagita mujja kutya. Mayiga genda mpola twagala Kabaka. Tobuzaabuza muntu yenna. Kankozesa eddakiika zino 15 ngende ku information eri gino. Ndowooza musabire Ssaabasajja Kabaka buli kimu kitambula nga bwe kirina okuba, temuva ku mulamwa. Musabire Ssaabasajja Kabaka byonna bimbagambye mujja birabako, mujja biraba. Tuvudde waawe. Eddakiika 15 kangende ku gino information. Ekisookera ddala bannayuganda mwenna nga ne President kwali njala bagamba nzize mbagamba lunye eri program embulimbulange Emmengo kyakwata Kabaka general ngikomezaawo katugenze kugena information mu dakika 15 kubanga nja kudera kusatu. Nzize mbagamba ebintu gamulooza nsaaga ne mbagamba nti abagala okutta Kyagulanyi Museveni kwali naye ne within the party mulimu abagala omuttanga n'enteekateeka weziri. Recently bagamba nti Mayiga akozesa amajege ne Kamuswaga agenda kozesa amajege bakolegane Ssemwai batte Kyagulanyi Robert Sentamu. Nabagamba nti Mpuuga alina olukulutta Kyagulanyi. Ebyabadde Masaka mwabirabye byonna kanjira soka batemyako. Ekyabaddewo kyonna kyabadde kitegeke bulungi nnyo nga n'ekigendererwa bataategedde kigendererwa kikino. Wabaddewo basajja ba Ssemwai abadde mu ngoye za bulijjo nga balina emmundu. Mpuuga n'Abedi kye baakoze babadde basasudde dda abasajja n'abakazi okwetoola Masaka okujja okukola effujjo nga mu kavuyo ako badde basobola okuweerawo Kyagulanyi amasasi. Kyovula nti olwo baamusiseeko enjogeza ayina abantu be yasindikidde omukono ng'alinga abagamba nti ataaka. Mu kavuyo ako singa wabaddewo okuliraana Kyagulanyi mwadde mugenda kulya amasasi Kyagulanyi tasobola kuvaawo awo kubanga mission badde bagimanyi. Abedi Bwanika ayina emmundu, Mpuuga ayina emmundu, Mpuuga ayina ne bulletproof. Mission yabadde provoke in case there is any havoc, shoot and kill yabadde order. Ndowooza mwalayo basajja bangi abadde mu ngoye za bulijjo abadde bambadde galubindi enzirugavu nga tezisobola kulabika ku bonna basajja ba Ssemwai. Yensonga lwaki wabaddewo abasajja bangi abadde mu galubindi enzirugavu bonna badde ba Ssemwai nga balina order shoot and kill in case waliwo akavuyo konna. Kyova olaba nti Abedi Bwanika yayimuse na teri muntu ategeera politician gentleman asobola kuyimuka publicly n'asindi kunajja n'osonga muntu bw'otyo nga tomuyinaako buzibu. Tekibangawo.
kubanga kuli kwadde kuziika ekintu kino tebakitegese jjo kibadde kitegeke ebbanga lyonna nga balinda bulinzi Kyagulanyi babakemesa bamukoleko obuzibu naye yalakwebaza Edmutwe bonna ba giant mwenna ayitawa n'abaana bonna abadde ku security ya president mwebale kutwala buvunaanyizibwa bwa controlling abaana bonna obutasumulula ngumbe obutabaako kavuyo konna ke baakoze kipita mwebale nnyo mubalirira kubanga bano kibadde baagala wabeerewo havoc abasajja badde balina emmundu babaddewo nga bali ready to shoot and kill bagenti olutalo lwabaluseewo wakati wa Bedi Wanika byagenze okugwerera nga amasasi gavuze okutaasa abantu abaddewo Kyagulanyi yalufiiriddemu mission ebere complete ng'oyagala okukakasa ebigambo byembagamba bino eyabaddewo eyalabye abantu abasukka mu 10 nga bambadde galubindi zino eza holding enzirugavu nga bali muleeya babadde bameka kyenjagala kyokka obulira abantu babadde bameka wembagambira nti abasajja bano balina olukolo Kyagulanyi wuliriza akatambi kano mu Buganda buli mukolo tugumanyiiko obulombolombo n'ennono okuziika kuba kuziika Mathias Mpuuga Nsamba olwavudde mu kuziika ng'aleese bakuligani be bonna yagambye ekigambo kimu mukulike mu lutabaalo okuziika tekubangako olutabaalo luba lutalo kirwadde otegeserege mu kuziika kwa Pasikaali ayogera omu amagamaga mu Buganda okuziika kuba kuwerekera mugenzi teruba lutabaalo olutabaalo luba lutalo oba mission. What was your mission at that day? Kankabaza nyine mutegeere. Njagala muliza ekigambo mukulikeeyo mu luki mu lutabaalo naye ng'omukolo gwadde gwa kukola ki gwa kuziika mu Buganda okuziika si lutabaalo mumpulirize bulungi nabagamba nti nze ntunulira ekintu nenkubuulira nenkugaa nti kino kiri ABCD olutabaalo lubeera lutalo babadde mu lutalo ki wulira bulungi nnyo sigenda kazanya kamalayo wulira bulungi nnyo ekigambo kimu mukulikeeyo mu lutabaalo kikakasa information yonna gye mbadde mbawa etambula ku Mpuuga ne banne. First and foremost njala okubaza nnyo president n'ekibinja kye yatambudde nakyo. Omanyi bwe tubagamba nti abantu bakyuka ne bakula ekituufu tukula ne tukyuka ne tukula. President gwe mmanyi w'emyaka 10 singa yabadde awo oyo Abedi Bwanika nga amwidde mu maaso n'ayogera ebigambo gundi bali badde bakubise ku gw'omunaana. Kyagulanyi w'emyaka 10 singa gw'obadde mu maaso n'omugamba ebigambo ebyo badde bakuzika ku 8. Naye Kyagulanyi yakyuka yali foominga. Kyova olaba akatali kabba magumba oli osula mu mulyango. Kyagulanyi yatudde bw'ati ne mukulu wayusa mufumbira ne batunulira omusajja nga ayogera ebigambo bw'ati. Gently, calmly, tebapanikinze, tebakoze ekijjukira omusajja gwe basse okusindika akole attack yabadde Sebamala. Lwaki basindise Sebamala? Sebamala yagambye Kyagulanyi olyose nojja naye ndakugaba bagenda kuyisaamu eggaali. Eggaali wagiwulidde ekyo bakiyita premeditated statement. Olwo yabadde amugamba waliwo ekijja.
gali kisebamala gye yayisaamu Kyagulanyi gye bayisizaamu Kyagulanyi jjukira ono yasoose okwogera kati yabadde amugamba nti waliwo ekijja nga kubanga ono gwe basoose okuleeta ngu eggaali wagiwulidde ng'amugamba direct nti waliwo ekijja oba munfunye bulungi nnyo eddakiika tulina ntono Sebamala yabadde akola premeditated statement omuntu okuwubaka okulaga nti kino kye kigenda okubeerawo eyo statement gye yakoze gwe basoose okusindika ategeeze Kyagulanyi nti eggaali ejja waliwo ekigenda okukutuukako era olwavudde ku muzindaalo baguwa ddaani yamugamba eggaali owagiwulidde ng'alinga amugamba waliwo ekijja omanze nabaga vidiyo ezange enzibu nnyo temusobola zitegeera abalina jibbirwa muntu nemusobola zitegeera ono basobola kusindika Sebamala n'aga nti eggaali ogiwulidde wagati basobola kuyisamu eggaali kye baagi bayisizaamu Kyagulanyi ye yazza oluvannyuma kati banyabo ne bassebo obudde tulina butono ate nga ebyokukola tulina bingi mayisa nasooka saazi njera bategeeza mwenna baagala okukakasa bye twogera 1 omukulu ono yavudde n'agamba eri bwanika nti ekibiina kya NUP ky'abasiyazi n'omukyalo gwe bayita omukyalo ono gwe bayita bamuyitaani omukyalo ono yayogedde ebigambo bingi nnyo Juliet Kakande eyayogedde ebigambo bingi nenjala nasooka bagamba fere tulina buzibu nammwe mu nsi engunjufu bw'oba tokkiriziganya na muntu omuviira kyovula nti abazungu bateekawo enkola nti obufumbo oba obuli obukooye saba divorce bagikuotambula ogende Abedi Bwanika bw'ogamba nti Kyagulanyi musiyazi nga tolina proof kitegeeza olina gw'osindikira obaka okubayita okusoomooza n'ogamba nti ekibiina kya NUP ky'abasiyazi era n'ojja n'okyogera kati njala kugamba mukulu Abedi Bwanika ekibiina bwe kiba nga ky'abasiyazi ng'abasiira bwe batasobola kuyimirira ku mudaala gwa mbizzi wadde okuddaanaagiridde NUP banga y'abasiyazi kwata kaadi olaga obusajja ogizzeeyo as simple as that nowa MP ovemu ku lwa kaadi ya NUP mukyala Juliet Kakande bw'abanga NUP y'abasiyazi kitegeeza naawe oli musiyazi Juliet Kakande naawe oli musiyazi kubanga olina kaadi ya NUP mu parliament oli okulwa NUP Mpuuga Aziweero bw'abanga NUP y'abasiyazi naawe oli memba w'abasiyazi okujja nga mukutte kaadi z'abasiyazi ne muziza ne muva mu basiyazi that is it mukyala Juliet Kakande wagambye ebigambo njabyogera ku lwokusatu nekyo wagambye nti NUP y'abasiyazi ne Kyagulanyi musiyazi maama njala kugamba ebigambo yogera bitono sitera nnyo okulumba bakazi naye gwe obwamalaya bw'okola okuva ku mmaade mpaka olweggulo ng'era okozesa bugali mpitawa nga tumanyi gali mpitawa erimu oyiro oyo tutulowooza nti oyiro yakugenda ku bwongo kwe kwasaamirira ennyoko gali mpita abeeramu oyiro oyo kati abasajja b'okozesa obungi bw'omulina n'empuuga tutulowooza nti oyiro yakugenda ku bwongo kyoyagala tutulowooza omajja okoma okwegatta nga okozesa obupiira obwo oyiro ayinza okugenda ku bwongo Juliet Kakande tutulowooza nti oyiro abeera mu bupiira obwo yakugenda ku bwongo kati wayiika Windows Mpuuga kwata kaadi y'abasiyazi ogizzeeyo ove mu paliamenti Abedi Bwanika kwata kaadi y'abasiyazi ogizzeeyo ove mu paliamenti ekirala mwe abatuyita ba hooligans omwogera ebigambo bingi tetulina mirimu waliwo omwana ali ku social media yali akubiddeko esimu naga nti twagalayo sente za data oba yali akubiddeko sente naga nti ayagala sente zabupangisa oba nti omwana mulwadde mwasi no kubanga twebeezaawo n'abantu batubeezaawo so si mmwe ng'endowooza mmwe tetulina kusasula mbabuulidde akagero k'embuzi batwala nti embuzi zaategeera abantu bano nti bakyamu ne zikutula okitegedde kati njala bategeeza basajjamu ne bakazi mmwe mulekeraawo obusiru obutambuza amazzi ekiro obuteebuuza kubanga mulooza abantu bonna basiru Mpuuga zaayo kaadi y'abasiyazi kuba toli memba w'abasiyazi Abedi Bwanika zaayo kaadi y'abasiyazi kuba toli musiyazi ne Juliet Kakande zaayo kaadi y'abasiyazi kuba toli musiyazi leka ekibiina ky'abasiyazi kibeere kubanga kaadi mwazifuna muzimanyi kati mututawaanya ekirala mutugamba ebigambo binzi olwanvu bavuma Kyagulanyi okuva 2018 2019
bavumye Kyagulanyi ne mumuleka mu vumiro bere mumulekawo tetukyuka mwana wattu wetu atuli basanyufu nnyo tetulina gwe twali tugenda mugulako omusango kubanga we are in politics, we are politicians. Naye gwe Abedi Bwanika ne tubwogerako ebituufu ne munyiiga n'otuuka n'okujja emisuwa mbu bakwogeddeko ffe mutwogeddeko kasasiro mungi muvumye Kyagulanyi yali alagiddeko yali instructinze kolo yawe mbwambu awa musambu mwogeddeko kino no kubanga that is the politics okitegera politikisi kati gwobanga bakwogeddeko ekigambo nojja n'onyooka n'otwakala n'otugubala saasira Kyagulanyi omwogeddeko ebigambo yali akuvumyeko ate n'okola ensobi wazze n'omuprovokinga n'omuvuma naye bwe yayimuse okulaga nti he's a class above you, the so-called educated and experienced politician. Bwe mwalese havoc oba chaos yasabye microphone enjogeza n'agamba please let me take the control n'akwata microphone enjogeza n'ayimba titulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu ne bakkakkana bwe bamaze okukakkana baga bannange tukakkane tewali buzibu n'addayo n'atuula bw'amala okutuula ne bamuwa enjogeza ayogere bwe yayogedde n'ayogera buli kimu nga takuvumye nga gwe bamuvumira kitegeeza nti yakulaze nti temusobola temulina temulina morals gye tuyite empisa temukyalina relevance mu bantu kati the true definition of hooligan not mwe ba hooligans kubanga president yakutaka zindalo yayimbye obuyimbi nakakkanya abantu bw'amala okakkanya abantu n'akola speech ye nga talumbye muntu yenna era n'amala n'avaawo n'akulaga nti gently akwetondedde that you have any problem with him ye akwetondedde akivuddemu akolese mu bbanga ne musindika n'ogenda ne mukamawo ne mugenda ne mugaa nti muva mu lutabaalo ki mbw abaana bakuvuma tewali akuvuma Kyagulanyi alina abaana aba Manyiko Solomon Kampala Shadraka oba Nakayi oba n'omulala ani kuliko omwana balina amasimu kale walaba nga wadiseeko ekintu kyonna ekikuma tekiriiwo kati mwana wa Kyagulanyi kyakuvuma tewali akuvuma ekizibu kye mulina emyaka gye mulimu gya ntondo ekyokubiri mwamanyire okubba nga tebakubidde enduulu kati abakubi b'enduulu bali ku social media bakuba enduulu balabisa kati kyekizibu kyammwe mwamanyire okubba nga tebakubira nduulu kati kyekizibu kye mulina naye tubagamba ekimala bannange sigenda ssuka ssaawa zino tusenkale ku lwokusatu ssaawa zijja kuba 2 ez'akawungeezi mukama bankuumire musabire Ssaabasajja Kabaka era mwongere okusindikiza obubaka obanja Ssaabasajja Kabaka temutya tembako omuntu abatiisatiisa mukitegedde bulungi nnyo sijja kusukka wano atala okutambula kusibira y'amenvu mweraba vidiyo ewedde tusinkane ku lwokusatu lwe mugendo kitegeera